zaako mwenna buli omu waali mu mbeera gy'alimu, abafunye ebizibu, abafiiriddwa, abalwazizza, abali mu by'essava, abalina essanyu, buli omu musabirako era nga mwebalizaako Mungu. Embeera gyonna gy'ayitamu ey'okugezesebwa, nsaba Mungu abeere nga akutaasa. Naawe wafunye ky'ofunye beera ng'omwebaza kubanga tumaze okumwebaza ajja kubanga atwongera okubanga atugabirira. Tali nkataga emmanya Puliida oba omuleza ba bodaboda kyere nga mbabuuzako aba bodaboda mbalamusaako nnyo nga gye mukola muli kibabbeera nga mubikyatende okuba nti mukola emize mukola okuba nti muyiza amaka gammwe ne mwerera abaana ne mubeera nga mwonna mmwe musobola okuba nti mubeerawo ne mutadda mu kuba nti mubba ne mukola emirimu egy'esitazabula ne muba nga mmwe mukola ekyo mukola ne mukikkiririzaamu naye nga mukijjamu omulamwa. Olunaku lwa Sunday program ebeera embuga n'omukola Butamalimu era nga essaawa zonna yakuba tutuukako akyayina akamu ku naye nga ali mu kubajja. Ngenda kuba natandika namuli ag'ennaku nti tufuddwayo ng'eggwanga tufiiriddwa Profesa Anthony Kakoza Mbonye nga yabadde omwami w'omukyala Lucy Nakyobe abadde State House Control yagenze kati mu kubanga Secretary for Cabinet era nga ali mu Ministry ya Public Service. Naye omwami oyo yafudde olwaleero mu makaage wane waffe e Buziga neighbor waffe wano kumpi nnyo. Amaze akaseera ng'alina ekirwadde kya kansa kimubala embiriizi naye Mungu asazeewo nti olwaleero kaagende abe nga adda gy'ali. Tusaba Mukama famire tubasaasira ffe wano Quest TV famire eya mukyala Lucy Mukama bagumye ate mubeere nga abasasulamu ekisinga obulungi mu mbeera gye muyitamu eyo. Era nga bangi bensasula okuba nti nno balina ebizibu ebyenjawulo era nga n'abakulu ab'ekibumbiro awo e Busega mbasaasira bannaaye kubanga ensonga eno mukyala Mire Babalanda Honorable Mr for Presidency nsaba oyingire mu nsonga egy'ekibumbiro e Busega abantu abali ku ttaka mu kitundu akyo nga batawanyizibwa omukulu Buchamani Bugembe era nga n'olunaku olw'eggulo bayisizza ekizindalo nga kigenda kiranga emisana ttuku nti buli yenna anetaba mu lukiiko luba nti lwagala okuteesa ku nsonga z'ettaka bagenda kuba nti bamumala agenda kuba mu mizi omusu. Embeera etadde abantu ku bunkenke, abantu bali mu buzibu, abantu bali mu kutya, abantu bali mu kweraliikirira ate nga buli bakola kyonna bakikola mu linnya lya NRM mu linnya lya gavumenti. So mbadde nsaba nga bw'oli Minister for Presidency abantu bano Buchamani agwa mu doketi yo mubazi wa President Mulamba beera ng'omukwatako ng'omukugira abeere nga akoma ku nkolezo naye nga nama bakola effujjo bannange Uganda yaffe ffenna ate nga effujjo lyemukola mu butuufu neonwani ettaka nobeera ne eka 10 ogenda mu fuuti zirinnya zokka Allah agenda kujjula tukuziike oggwewo. So abo nabo bakola effujjo ku bannayuganda bannaye mbasaba ettaka tubenga tulima kubanga tuzannyirako naawe Buchamani nsaba nagambako no juzi nti tukendeze ku malala n'obuyinza n'amaanyi bangi abadde n'obuyinza n'abadde n'amaanyi naye bakkakkana era ku nsi abamu bwe ne tebakyalibonako abamu Allah yabatwala. So mbadde nsaba nammwe abakola effujjo naye nga ne poliisi n'abakwatibwako mwingire mu nsonga y'abantu kubanga abantu batwalibanga ekyokuttale mu nsi yaabwe. Awo nga nvuddewo ngenda kuba nga mbutuufu ntandika lwaliro nina ensonga gyetugenda tutunulako y'ensonga y'abannamutungo gye nabagamba nti nja kubanzira n'ensonga y'ekisaawe eky'emutungo ekisaawe etwagazaako ekyamirambo ekisaawe ekireeza abaana bangi mu mutungo nange tali nkata we nakulira mpulidde ensamba omupiira ekimaze ebbanga eddene naye nga olwaliro kiriko omuntu kiriko omulitria kiriko atali investor agamba nti ettaka lirye era lyatundibwa lyamuguzibwa ayinza okuba ye mu assassionize oba majumenti ze nga musajja mutuufu kubanga tugenze kubanga tukka wansi okuzuula ebintu bingi ebizze byakolebwa ku nsonga eyo naye nawankubadde ayinza okuba mutuufu mu nsobi ye ate bw'okolera ekintu mu nsobi tekifuula kituufu ebisobi bibi tebifuula nsonga eyo kuba nti ntuufu nedda bw'abanga yafuna mu bukyamu nga nabo bambwa mu bukyamu si mutuufu n'akatono era nga takalisigala tugamba nti ya community era nga nange omwana omuzaale ow'emutungo zone 1 ekisaawe ekyo kiri mu zone 11 ey'emutungo mutungo etwogera ku mutungo eno parish yemu ku parish ezikola Nakawa era nga eri mu Nakawa gitutamu Nakawa 1 mutungo muluka munene parish nene nnyo oba muluka munene nnyo tuba tukubala kisaazo ngwizo bagwinda mu bantu nga emitwalo 18 n'okusukkamu obutatu naye nga 18 weegitu abantu abali mu mutungo yokka eyinza okuba ngina constituency ez'eggwanga Uganda zeesinga olaba kabakika mu parliament ya Uganda ya mundi guno 11 naye nga tabuza n'abantu mitwalo 5 naye nga mutungo yokka nga parish eyinza okuba eri mu bantu mitwalo nga 18 temuli wadde eddwaliro lya gavumenti temuli wadde essomero lya gavumenti temuli wadde ebintu bingi ebibulamu. President avudde nga agamba nti agenda kuba ayagala okuba nti asembeza obuweereza ku bantu ba bulijjo mutungo parish eryawo namba ettaka tulirina ate lino litwaliddwa abantu twabiteekako essomero twabiteekako eddwaliro twabiteekako ebintu byanjawulo bingi okuba nti byemba community naye ettaka litwali tulina ikazi omukaaga ezaatuweebwa
nazo zitugendako zitutwalibwako. Ensonga eno etandika etya? Ensonga eno ngenda kubangireeta nti bali kuba ekifaananyi kya Mutungo eriraanye Bugoloobi, eriraanye Embuya, eriraanye Kiswa, eriraanye Luzira, eriraanye Butabika ne prisons. Era bwetunula emiriko gyonna nga bengimenye, Kiswa terina kisaawe. Bwe tugenda Embuya terina kisaawe. Embuya wonna Embuya tutewali. Bwe tugenda Butabika ekyo kyaggalwawo. Twazigala ekisaawe kirimu kyokka Luzira ate nga nakyo kya ssomero. Ekyo kiri mu prisons eri munda. Kane weebuuza nti ebitundu kyonna balinawo kitulinawo ki ng'abantu b'ekitundu ekyo. So ettaka lino eno byenjogerako erya Mutungo eriri wansi awo, era nja kuba babalaga documents ezoogera ku bintu bino eno nga title na biki byonna bajja kuba tubiraba kubanga bingi. Ettaka lino liri ku block eri plot Kyaddondo, plot ziri 30 to 42 era nga ziri ku Nalubale link Mutungo Kampala ekibwekyo bwe zisoma. Ettaka liri mu zone 11 wansi awo, abangi mumanyi tuyita Mirambozi. Naye ng'okujja kw'ettaka eryo lyajja litya? Mu myaka enyimabegako awo, mu myaka gy'ekinaana nga giggwako awo tuyingira mu 9, tulina omukulu eyali mu gavumenti eno eya eriko yaweerezanga nga MP w'ekitundu ky'e Nakawa ate nga yali minisita wa local government, omukulu Jaberi Birandisali Honorable. Akyaliwo mulamu era nga mumanyi bulungi ye mutaata w'omuyimbi Nakinku Bebe Cool, era nga omwami oyo yalinga musajja wa mizannyo nnyo. Yatengako ne ku ttiimu y'eggwanga yaffe Uganda, yatengako n'abeera nga yabeerako kooki waalyo era amala ebbanga lyene nga ali ne mu kesi ssaawo. Naye omusajja ono owa MP ono yatendeka ekikopo ekyajja mu Mutungo, bagenda kuba balaga ensonga ebiwandiiko nga wabira bawe bijja kuba nga bitambula bingi nnyo, mulimu certificate, mulimu biki bingi ebyola biwandiiko ebyo. Naye ng'omukulu ono yatandika okuba bwe yali nga akyali kuba MP era nga minisita wa government, yategekawo tournament mu Nakawa mwonna. Era tournament yali ku parishes za Nakawa zonna nga bwe tuzimanyi ziri 23 n'abanga yateekawo ekikopo, era ekikopo kigenda okuba nga kiggwa nga Mutungo parish yeeridde empanga ng'ewangudde ekikopo ekyo, era nga mwalimu omukulu gwenjukirako gwenyiza okuba nti yali captain omukulu Bale Yusuf, myaka 16 gyokka yali captain wa ttiimu eyo. Omukulu bwe yabalanga nti ekitundu kimaze okuwangula ekikopo kineeno, yavaayo n'abeera nga abuuza ttiimu eno ekubye ne ttiimu eyiye neyeebuuza abaana banasamba omupiira okukirenje baawa. Agenda ofuna information nga bamugamba nti abaana baneeno munnange abasambye omupiira boolabya batutte ekikopo basambira mu lujja lwa muntu, tebalina kisaawe kye basambirako wabula balina olujja lw'omuntu bakungaane babeera nga twasambye nange twalina omupiira akaseke bayitanga kataka naye kataka lwali lujjera lwa muntu kuba yali ploti ya muntu. So ebiseera ebyo bitu ebyali ne tuba nga omuntu ategedde nti awo we tuli, era omwami n'agamba nti mujja kunsonyiwako omukulu atuuse tamala ebirundi naye katugende maaso n'ensonga kuba njagala abeere nga agitegeera bulungi agenda okugyogerako nga tugitegedde bulungi. Era mu mbeera yennyinyi eyo twalina omwami mubiri yali awo mu zone 1 ewaffe Mutungo n'abanga yali LC2 by then ebiseera ebyo. Yakwatagana bulungi n'omukulu ono n'omukulu Bidandisali n'amulaga nti waliwo ettaka eryaliwo mu Mutungo awo lituba nga basobola okuba balitufunira. Era omukulu Jaberi kunga minisita local government yasalawo n'agamba nti Mutungo atuwadde ettaka eryo yika zaali 6 awali Mirambozi awo ennyininyini. Ettaka eryo nga tulina okuba nga tulikolerako tuteekako ekisaawe naffe tuzanyire okwo. Si ku lwisi eyo abantu bano abakulu okuli Mwami Mubiru, Mwami Kikomeko n'abakadde ab'enjawulo betumanyi mu Mutungo batandika okuba nga bajja ne basala okuba nti batereza ettaka ekisaawe kineeno, era nga beekolamu omulimu basonda akasente okuyita mu chairpersons b'ekitundu ekyo, ne batandika okuba nti basonda amafuta ne batandika okuba nti bakola omulimu gw'ettendo okuba nti bateekawo ekisaawe kino kibe nga kiyimirirawo. Mu biseera ebyo waliwo abantu bangi abaaliwo, era nga waliwo n'omukulu gw'enzijukira obulungi yali Mwami Lukoda Batte. Inasooka mwebazaako ensuso nti yali musajja aweereddeyo ebiseera ebyo, era nga yavaayo okuba nti yalwana nnyo okuba nti bakuuma embeera ekisaawe okuba nti ekolebwa n'ayiwawo omubiri ng'enjogera y'olwaleero. Era kwe yava n'okuba nti nno mu kiseera ekyo twamusiima, abantu b'ekitundu kye bamusiima bagamba nti mukulu Lukoda katumuwe akalulu atukiikirire abeere kansala w'ekitundu. Era mu kaseera ke kamwako bw'amala okuba nti agenze mu kanso, tulinayo Mwami Lukoda gyali, mukyala Yudaya gyali, tulinayo Protazio Kintu LC3, ebiseera kati tuyita bammeeya b'ekitundu nga yatwala Nakawa. Local government yawandiika era nga egaba ettaka ery'enjawulo mu Nakawa ng'erikwasa Nakawa nga Nakawa division, naye ng'egamba nti wansi ng'emeza egamba nti biddi lyewadde bawa Mutungo ne bagiwa ekifo ekyo kyayika 6 we mbagambye awo, ne bawa Kiswa awali community center, ne bawa Mbuya 2 awali ekitawuluzi ekyambuya,
ne bakoze bagamba nti buli tuwadde parish tuwadde ettaka ekifo ekyo kigenda kuba kivunaanyizibwako parish yennyini nti ery'ekiswa lya Kiswa parish ery'Embuya lya Mbuya parish ery'Emutungo lya Mutungo under the division era nga liyite mu council. Ettaka eryajja ne libeera nga lyasaveyingibwa ne liba nga mu butuufu baalipima bulungi ne kiba nga ettaka lyategerebwa nti liri kazi mukaaga era nga gavumenti twalina council omukulu kwali bakansalaza ab'enjawulo era baagenda mu council meeting zaabwe ne bateeza ekiteeso nga basaba nti ettaka ery'Emutungo eryatuweebwa likolebweko ekisaawe tekebweko essomero tebeeko n'eddwaliro n'ebintu ebirala by'enjawulo era ebikamala okubanga kite ekiteeso ekyo akanso yajja omukulu potaze ekyo najjayo munyi n'ata tractor n'ebeera nga bakola ku kisaawe kyo nga bakisenda bulungi ne kiba nga kiterera bulungi mu kuba kisaawe kikolebwa era badde bagamba nti nga bw'okiraba ekisaawe nti nedda kala tuteekemu goal posts mu kisaawe abaana banage okwanga kusamba omupiira ezo omukulu kipotaze kintu n'agamba nti nze nga potaze kintu chairman wa district wa division zonzi guze nganzo mute nazigula ne bazutera mu kisaawe teteko kwantukuba omupiira gwaffe mpola banja bakola ebintu bingi okwali bakansala za benjawulo omukulu batenga embaga yakola ebintu bingi nabanga asomba ettaka bintu bingi ebiranga okuba nti beera ntulaga batukuba omupiira gwaffe mu mbeera ey'enjawulo eyo naye mbadde mbagamba nti wamu kuba abasajja bakola okuba nti bapima ekisaawe kino kwaliko engineer Katabazi by then eyali engineer wa division ey'Nakawa yomu kuba kulimu okuba nti bajja ne banga bapima ekisaawe kino bakiraka nga kiri ikazi mukaaga nawankubadde KCC yalina ebiseera ebyenkola nemanye okuba nti epima ettaka lene lirekaawo neripoti nga nemanya nti eriresaawo bangi bakozesa olukujjukejju nga manyi nti ettaka lino bwe balipimiddwa mu KCCA abakozi ab'enjawulo bagamba nti waliwo ettaka liri ono liri dormant bandika okuba nti balukolako ebyapa ne balyeguza era bwekyo bekyali ne ku nsonga yaffe eya Mutungo ettaka eryatuwa ikazi omukaaga omukulu batte amala okuva ku bwakansala ng'ebigambo byogeddwa atunze ekisaawe yatandika okuba nti agamba ku bantu abali basenze ku kisaawe wansaawo nga bagamba bannaaye wano musenze ettaka lya kisaawe mujja kuba muggyibwawo mujja kuba mukolebwaki mbadde nsaba mubeere nga temubeerawo nnyo abantu beekolamu omulimu ne bagamba nti yatulemesa ttaka lyaffe era gye byaddira nga bamukubi yakalu teyadda ku bwakansala mu kiseera ekyo wajja omukulu era nga omukulu ono kitange omukulu Badru Ssekajja ajja kuba bwakansala bw'ekitundu bajja kukansala bw'ekitundu ekyo era nga bannamutungo bakolawo association ebeera nga eddukanya emirimu gy'ekitundu ekyo yatibanga Mutungo Community Association nga CBO egenda kubanga erwaninga affairs z'ekitundu era nga evunanyizibwa ne ku kisaawe ekyo n'amataka g'ekitundu agali mu Mutungo omukulu era abantu bakola association eno bagikola mu mwaka gwa 2010 njatugende obeere ng'otegeera bulungi nebadde obukulembeze okwali mukulu Ssekajja nga chairperson omukulu zibanjukirako omukyala Zaituni nga secretary be bali bavunanyizibwa ku nsonga ezo nnyo era be bamu kuba batambuza ensonga z'ekisaawe zinene n'ensonga za Mutungo nga parish nga bwe nakugambyeko nti waaliwo abakulu abanyina olukwesikwesi nga babagobera ebintu by'ettaka era waliwo omukulu yayitibwanga Swaibu Setogo omwami yali mutuuze wa Mutungo era nga yemu ku baali bamembazi ba association eno eya Mutungo okuddukanya ebintu bya Mutungo nga parish nimwami agenda okuba nga ate yalina omukisa okuba nti yali akola mu ofiisi ya Honorable Yusuf Nsibambi ey'eby'ettaka eya Kampala yalabanga mu butuufu ettaka ery'Emutungo lyapimibwa gye liri mu kesi nga liri dormant era omwami ono bwe yakwatibwa yafunye olukwesikwesi n'aba nga yakwatagana n'omukulu Ezra omukulu wetwogerako kati eno omukulu Ezra Geburagas omwami ono Omuritria yalaga interest mu ttaka lino eno era ne baba nga baatuukirira abakulembeze b'enjawulo ab'Emutungo kanso gye nayogeddeko eddukanya ekitundu abakulembeze okuva ddala ku Potasio Kintu jangu ku Badru Ssekajja association nga gwenji kusomeddeko awo ne baba nti bagenda kuba bajjira mu mbeera okuba nti bagenda developing ettaka eryo okulikulaakulanya era ng'omukulu ono twalina ekyapa ekyali ekya Mutungo ekyo nga kiri mu kumanya ga Mutungo Community Association era ng'ettaka eryo lyali lisoma mu ntandikwa naye bamala okukwatagana n'omukulu ono nga basalawo okuba nti omukulu agenda kubanga developing bakola endagaano ez'enjawulo kuba nti omukulu agenda kubanga naye bamuwaliizi ku ttaka eryo kwennyini akoleko development ez'enjawulo naye ng'alaga nti endagaano ze bakola tagenda kuba nti ayingira mu kisaawe we kiri agenda kuba nti ayingira mu nsonga zakisa agenda kuba abeera mabbalibbali era bakola meeting zaabwe ze tutamanya tuba tuli awo
tubera ku kisawe kyaffe tusamba mupiira abakulu bajja batuuka lumu nga meeya ajja badda bapimate ettaka buto omukulu kati gwenjogerako kyama LC3 president kino nga bayita abantu basaveya badda bapima ettaka buto balipima ate nga bali kuma mu poloti ettaka limu nga ligebibwa abantu abenja batokerawo ekisaawe yiika 2 n'ekitundu okuzanyira omupiira akasayino zambadde mukalaba yiika 2 n'ekitundu zokka ze zaalekebwawo ku ttaka eryo ne yali yiika 6 era omukulu ono Ezra omitri nga azimba ku ttaka era apartments weziri awo mukaviriza mukalabi bulungi banamutunga mukalaba muzimanyi bulungi awo weziri era nga twaga azokudevelopinga ettaka yateka apartments abantu bandeka kubeera nga basulamu naye tugamba nti fenga nabamutungo twamu abakulembeze baffe ab'enjawulo bakansala bali mu nsonga eno bagamba nti ensimbi zijja basasula abatuuze bave ku ttaka tugamba nti kiri mutima mulungi tuwaye basasula abantu bave ku ttaka lyaffe osanga ensimbi zijja zaabu naye twebuuza tukitegeera kati olwaleero nti ensimbi zino ze bakozesanga zaavanga wa mukulu Ezira tezavanga olawula zavanga wa mukulu Ezira okuba nti nno ye yali abakozesa okumujjira abantu kintu akitwale omulundi gumu era abakulu baneeno bangi ab'enjawulo bengenda okubanga nkoonako kijja kuba kibeewo nsaba namutungu nti nyinza obutaga kyeta nti baalya oba batunda ekisaawe awula bakikola mu mutima ki kwaliko omukulu nga mbagambye omukadde wange omugenzi Badu Sekajja yali chairperson ebiseera ebyo ng'akulira association omukyala Zaituni nga ye secretary kwaliko omwami Aja Abdu Mugerwa kwaliko omwami Juma Kisaliita kwaliko omwami waneeno bwentunatunda mu biwandiiko byange kwaliko omwami Kintu kwaliko omwami Rwasa kwaliko omwami Adam Kibuuka eyo yasigninga on behalf of Mutungo Association on behalf of Mutungo community kwaliko omwami omwami gwe balitamu omulala omwami Wasiye naye ensonga ze nazitegedde bulungi abadde alina bamusibwako amutuga embuzi kubanga Wasiye agenda okujja mu nsonga eno nga amaze okugwa mu ddiiru nga abantu bagaba n'omusimbi kwe kubabuuza nti bana ebimutematema bye biki naye bamugamba nti kwanywawo naawe kwatira wano ove mu kintu kino eno naye nga mu nsonga zino abantu abalimu abakulu ngambe balaze era ensimbi tukuzibwa kati ensimbi zaali za mukulu ono Ezira era endagaano ezaakolebwa okuba nti bamuwaako ekifo ekyo nga bagamba nti ate batugamba essaba kasengulyo kadde wansi we kaali kali ne twebuuza nti tebijja kubanga bisoboka naffe tuteekawo amaanyi wano bamala okuzibwa nti tebasobola kubanga batundanga association bakozesa olukujjukuju bagenda bakyusa amanya nga bugala bakugundi ago be bakulu abaali mu association amanya nga bugala ku screen eyo bagenda bakozesa olukujjukuju mbadde nkugamba bagamba association tesobola kubanga etunda bagamba nti tukoze tutya ekintu bakiddusa bagenda bawandiisa company limited by guarantee egenda okubanga eguza omukulu Ezira naye ekyennaku association yaliwo mu 2010 era Ezira yewalaga nti lwe yagulira company limited by guarantee eneze 2017 certificate mujja kuba mugiramu mu biwandiiko ebitambula ebyo kane twebuuza Ezira bagamba nti yagula mu 2010 ate 2017 eno yavaawa kubanga ono atondebwa 2017 ate yamuguza ddi nga amuguza mu 2010 amatankani gali awo mangi butanga twali tuli awo mu mwaka gwa 2017 Ezira tukuba mu kkooti Namutungo n'abantu bemenyeewa mmanga bagamba yagala nsimbize era nga agamba nti tutwesipasinga ku ttaka lye tudduse mu kkooti ntayitayi tulonzeewo akakiikawo mangu Namutungo wakakulira mukulu Sesangaabu okuli omukyala Medi Muwanika okuli omwami Medi Muwanika okuli n'omukyala Emi Katende babiri abantu ne badduka tudduka wala CC by then Jackie Kembe Gisho Wannakawa atuuza meetings zibiri saidi ya Ezira tera dukako wadde representative tudduse mu kkooti emindi 3 Ezira talabiseeko twali tukyali awo tugamba katugeze ettaka lyaffe Ezira tuba tutuuse mu kaseera k'okuba nino bagenda kuba nti tulina oluzugu lwa 1000 bypass egenda kuyita mu kitundu kyennyini ekyo Ezira adduka manga yala kuba nti afuna omusimbi bamuwe ssente yenanyini kifo kubula digenda kuyitaawo wennyini akashoboka adduke abamugemereire mu komisioni bamugemereire tusaba okuba nti bayimiriza ensasula tusaba yuno obeerenga ensasula eyimiza okusasula kwa Ezira era bwe kyakolebwa ino ne bagigamba nti tosasula mukulu oyo wadde Bannamutungo kubanga ensonga zikyali mu kkooti era ekyo ne kikomaawo n'ekkubira ligenda okuba nga liyita mu kitundu ekyo nilibe diverted kuba nti waliwo ensonga nyingi ku ttaka eryo ngenda kuba nti ziggwa bwe tuvaawo njabulajabulamu kubanga njala mukulu Tamale ajja temetemera ensonga njimulaga mu bulazi abeerenga Bannamutungo abasinga mu bimanyi ajja temera ensonga nga we atwe ku magezi bwe tuvaawo bamaze okuba bastopinga yuno okusasula omukulu naffe ne Mutungo tusigadde nga kwesigadde nga bweri era akakiiko bamugemerere bekaggwa kamaze emirimu gyako ensonga kagiforwardinga Ministry ya Lands egebeerenga egimaliriza
nakati abeesirikiri tebalina kye baakozeewo gyolabala muntu bali tukola ensonga zaffe twaloba tudabiza ekisanyi nga mulabye emirimu gy'embalaze mu kavidiyo akasoosaawo tuse tractor tutandise okuba tukola ekisa kyaffe tukiddaabiriza twafunidde kooti interim order ngetusomye okuba tukola ekintu kyonna order eyo yajja ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogw'omusanvu nga tuddamu okukola kintu kyonna ku ttaka eryo paka ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu era nga kooti order eyo bwe yajja bingi twakola ebintu bingi tudduka na watuuse mu ofisi ez'enjawulo tuwandikidde omukulu IGG omupya omulonde tuwandikidde abantu ab'enjawulo nga bannamutungo era tuba tukyali awo nga meya omulonde afuna essimu muyita nti abeere nga asinkana balooya bavudde mu ofisi ya General Salim Sale manyi ne gatuggwamu tugamba General Salim Sale ate yali mu kintu kineeno lwaki balooya be bali mu nsonga zino era tugenda kusaba General Salim Sale atunnyonnyole alina interest ku ttaka lineeno wabanga bamusomako matugambuzi bakozesa linnya aveeyo atubulire ekituufu wawe kiri nga tafuna ebbalu nga tafuna court orders ezo ane wajja ebbalu okuva mu State House ngenda kuzoma mwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 eva mu ofisi y'omukulu Bwogi Nathan legal assistant wa president mu State House ku land department nga mayala kuba nti atuuza olukiiko ku kisaawe kyaffe awo wennyini ekyemutungo n'abakulembeze b'ekitundu bamulungule ku nsonyi kubanga omukulu Ezra yaddukidwa president nga ataddeyo petition ye nti tuwambe ettaka lye tuli ba trespassers ennaku zeyalagaza ennyini tugenda kuba ntutuuka mu kifo meeting tugituulemu ate ne basindika ebbaluwa endala ng'egamba nti meeting esaziddwamu kubanga abantu bangi tebajja kuba nti bajja mu kifo ekyo awo ntuteeka question mark nnyingi lwaki tebazze ffe tugenda mu maaso n'okuba ntukola kubanga court order yaleggwako okwolwa ennyini tugenda maaso okubanga tukola emirimu gyaffe tractor nejja abantu balongose ekisaawe kitudde mu kitereere twali tukyala tukola emirimu gyaffe era DPC balina omugisha bwe yajjira n'abanga yakwata tractor n'abanga ajja ne polisi ne force ey'amaanyi bakatoa omusajja wa tractor nemuvuga paka Jinja Road tractor nakati ekyaliyo era omwana yateereddwa nga lawyer meya amaze kuba nti agendayo ensonga ezo twebuuza nti kati DPC ensonga zingiramu tumuloge ate tumusobola DPC ndi abantu mwenna abalio nti ono omusajja simanyi DPP awo ndi mutalo 18 naye kyembabuuza tyobalaba nti mulyango obukolwa kakati tulyango obuki mulyango obukolwa abo bonna abanene abali mu ettaka lya ssente mmeka ono nomukulu Ezira yagamba yakasomera obukadde 350 zezigyola abanene bonna abo balya mmeka abanene bajja mu kintu bakigwa mulabye lino eggwanga teriyinza kutereera that's why nze nsaasira president kakati mu ekyo aleeta etteeka ly'ettaka erya Mayiro the problem mu Uganda si mateeka ntegaliimu problem buli kintu kyonna ekitawaanya Museveni kirimu abali mu State House era State House buli kitawaanya Museveni kyonna kiva mu lubiri munda ebbaluwa yazze okuva omukulu Bwogi Nathan aranyisa n'okubanga mwennyini akuba n'amasimu batatiisa abantu ku kyalo bagenda kubafere tebaziyinza kuleeta linnya lya Salimu mu bintu bineeno omufere tayogera no kakati nze kyenva mugamba president issue ya Uganda si mateeka issue ya Uganda atuuze bantu be mu State House ababuulize bwe tuyingira mu buli kimu tuswala ababuulize bwe tubba buli wamu abantu bajja kweyiwa mu luguudo batugyewo kituufu famire gyaba atuuza ne baasosiesi baabo olwali mbadde wange ku byuma ku makya ndabye abantu babiri nabadde mbafulinga okubungu era balaze eggulu eyo mu minisita mulala naye minisita mubbi ali ne mubbi munne bagenze balina kye baagala okunyakula bagenze eggulu bagenze wajja n'eggulu obwedda mbalondola bwe ndi ku byuma byangambalamu ne minisita mubbi awo obwolo bwayina bulukange nagisi minisita mubbi bakeera kubba ate ka Uganda katono kubanga kati kankuboolere pulezidenti yagamba nze Museveni lwaki mumanyi mumusaasira nakola naye emyaka 14 naye tuyinza obutafunayo mukulembeze alinga Museveni Museveni byobugagga si byaliko Museveni yagala hamwe ne mu society naye famire nabagamba ti omukulembeze kasita famire yegaziwa tasigaza pawa kuba kati ka Uganda katono abako bakuze abawala bafumbiddwa
n'eribaleese n'emikwano gyabwe ne banywanyi baabwe kati kyova olaba nga buli wamu weebali musajja bamuyita Ford ali mu America. Ford yagaa nti okutuuma Ford tukomye kuffe kubanga mba ndi wano ti Ford yakutte omukazi mba ndi wano nti Ford yabbye kakati erinnya terigenda kubazzukulu kalikome kuffe erinnya Ford tuliggyewo kubanga tulyonoona. Pulezidenti yenna mumutunuulire Saddam Hussein yali musajja mulungi nnyo ng'amagye ga Uganda gaamini gaatendekebwanga mu Iraq. Abaana bwe baakula ne bawasa Saddam obuyinza bwagenda. Mugende musoma omusajja bamuyita Tolobert wa mu Liberia Sergeant Dogo yatta kasita famire yagaziwa dokita kamanda w'amagye mukoddomi we dokita amulabirira mwana we ani ono musoma akatabu ate mwanange ekinneewuunyisa peepe eyo Kalugire Professor Kalugire azaala ono mukoddomi wa president naye yagiwandiikako Makerere kati baagibbayo. The question of leaders having an expanded family kuba kakati oyinza okusanga ng'ate n'abaana bassale ne gye yawasa ne bakoddomi baabwe kati bonna baagala okunyaga ekintu kubanga this is a simple matter. Bidande sali oyo mzee Tamale katanya kugenda ku mata eno njala ogiku kasobola abakulu nga boogera mzee yajje atemetemera ensonga TV ngenda kuba kusaba berengo obeerako oberenga wetegeza kubanga olwaliro tuno ensonga gitutese era ng'ensonga gye ndeese olwaleero ya kisaawe ekya Mirambozi oba kituyita abaana kitwakwirako ffe ngaffe kuba nange bwenyini kamwa kwoge taliki nkata walwenako nesamanga omupiira netubanga kisaawe kino kyatulera kuba buto bwaffe tuze tumanyi kisaawe kino ettaka lino lya komite ya mutungo oba parish naye ebintu byazze bubi ngaliwo omukulu agamba nti ye ettaka lino lirye era alinako obwannannyini naye nga olwaliro nze mu kifo kinene okulaba nti nno nyongera okubanga mbawo obuvo saa kino kyavaawa n'okuba tujjayo amazima saa kino kyani annanyiniwe saa kino nankuba nti alina n'obutuuze ettaka lineno kubanga ogamba nti ekisaawe oyogereka wabula ettaka lino analinako obwannannyini obutuuze era batandika n'omukulu omu ku bajjajjaffe abatukuze mu kitundu kino abatuleze abe nga atubulira ensonga saa kino kyajja kita okuba nti tuzanyirako omupiira ngaffe bannamutungo ani yakituwa era nalinako obwannannyini amazima ge galiwa beerako obeere ng'otuwuliriza omukulu nazimye kubanga mukadde wange nkomye okuba nenkusinkana naye mbadde nsaba mu bufunzo obiyitiremu mu nsonga esaa kino bantu bangi bazze bakikaanira naye njala obeere ng'otangaaza ensi amazima matuufu galiddwa ku ttaka lino etuliko tutumiddeko essaawa zino ekisaawe kino soka wulira amannya go amannya gange Nzaabutu Kasule nga ndi mutuuze mu kitundu kino era wakati wa 89 wakati awo nali omukulu w'abavubuka mu zooni eyo kati ekisaawe kino kyatuweebwa Bidandisale ng'atuwadde ekisaawe kino okubemanga eri ng'agamba ayagalako essomero lya gavumenti n'eddwaliro lya gavumenti n'ekisaawe ekyaffe abasajja n'ekyabawala era ebyaliwo kati ekisaawe kino kyali kiyita ddala Mangeeri wansi awo waliwo engeri y'akayembe kati watandika okusamba omupiira wano twajjawo tutya twatusambira kataka kati muzoni wano kati twalinayo empaka ezabeeranga awo kati ffe ne tuvaayo ne tujja ng'ekisaawe kino baalibamu ettaka nenkwata abavubuka n'abamu ndowooza weebali wano netwandika okusenda mpolatujja tusaya naye nga mpangisiza ku gupusi gye twagendanga ne tuleningira kati nga tetunagenda essaawa ez'okumakya nabeeranga n'abavubuka bano netujja nga tutwalibako batono n'ebitiyo n'ebiti paka we twamaliriza mubusi ne tuvaayo ne tujja ne tutandika okutuleningira wano era bwe twava wano ne tugenda naye ng'ekisaawe kyaki kya mutungo si kya muntu nga komiti kati bwe baggalawo akataka nabali bonna ne bavaayo ne bajja ne bakolaki ne badda wano era ne tusamba emipiira kati ffe ettiimu yange nenjitwala Luzira nga eriye walingayo empaka nga tusamba emipiira naye nga tutreningira ne tuvayo netugenda tusamba emipiira okutusa ebintu ebyavaawo naye nga mutungo community yekubadde ekozesa ekisaawe kuva ddana kya community era nga amaze ebbanga ddene gali kakiiko akamutungo nga parish so ensonga naye azimanyi bulungi n'ekisaawe kinene kyennyini nga wakinako obuvunaanyizibwa mukulu bbaali mbadde nsaba otweyanjula abatulaba
nawe otuweeko ekisonyo ku kino kiki obwananyini bwakyo buliddawa n'obuzibu buvuddewo okuba nti buvuddewo bwetuira omwami aterenga kisaawe kiki bijja bito okuba nti bisobola okuba nti va mu mikono gy'abatuuze tuda mu mikono gy'omuntu ssekinnoomu. Okusookera ddala byanziza nnyo mukuleza puroguramu eri Aziz Tariq okubanga ofudde nnyo ku kisaawe kwokulira erinnya Baale Yusufu. Ngenda kutandikira ddala ekisaawe gye kyatandikira twali tusamba mipiira gya NRM Parisio Meze omunnakawa omukulembeze yali Bidandi Sali yali omupiira waffe yali minisita. Twetwakuba ttiimu zonna ez'omunnakawa nga tukubiremu ne ttiimu ye nga mulimu n'abasambi ba KCC era ebiseera ebyo nze nali kapiteeni ku myaka 16 n'abuuza chairperson wa parish y'e Mutongo ti abaana bano basambirawo omupiira basamba bwe batyo omupiira n'amugamba basambira mu lujja lwange omutuufu. Bidandi yeewuunya nnyo engeri gye twali tusamba omupiira n'agamba chairperson wa RC2 omugenzi mu biro ngenda bafunire kunoonya ettaka mu Mutungo parish likole ki muteekewo ekisaawe mwongerizeeko n'ebirala nga muzeeyi bwannyonnyodde n'alifuna wano najja chairman oyo yennyini owa RC2 yakuŋŋaanya ssente mu ba chairpersons ba zooni zizonna ne bagula amafuta ne batandika okulongoosa wano nga muzeeyi bwannyonnyodde naye okulongoosa tekwaggwa bulungi nga tukyasambira eyo mu kataka kati mu kataka bamala otugobayo nannyini ettaka ze netujja ku ttaka lyaffe twakola ki lyatuweebwa yiika 6 yiika 6 ezo ezamala tuweebwa netulongoosa netwongera okulongoosa muzeeyi bwannyonnyodde netututereeza netutandika osamba omupiira naye twali tuwa katikati awo mwaka gwabala gwa 20 tugenda okufuna eyali meeya waffe mukulu Kintu n'asukuma abapima bapime ettaka lino. Mu kupima okwo ne batandika okutematemamu plots ezo ze baatematemamu zezimu ze baaguza eri omwami oli n'omwami ono ne batulekerawo yiika 2.5 ngeri ekisaawe nga buli babutemyetemyemu tetwamanye lwaki baabutemamu ate lyonna lyali lyaffe. Kati awo okubuukira ddala awo we tuli tusamba omupiira tugenda okuwulira waliwo abo abakulembeze baffe bajja batugamba olwekisaawe bagatuzza eri wansi waliwo omwami lwebakolaganye nabo nga tetumumanyi baide twamumanya luvannyuma ng'amaze kubatwala ki kooti ekisaawe kino yalaga kizza wansi ne birema byadirenga nabyo bireka byagaana byatuukira tutoba oba ssente baaziryawo bakola ki webalyakulembeze ekyabo waliwo yali kansala waffe omugenzi Sekajja n'abalala banne bwe yali nabo tikuba waliwo empapula eziriwo era kikyebazaako ng'abatuuze nze sesanga bwekisinde atatyampalana nalyo lyange nga nze NRM LC5 kansala wa Mutungo era yaweereddwa obuvunaanyizibwa okukulembera akakiiko kalaba nga kanunula bannamutungo okubanga bazza ebyabwe. Njagala bategeeza nti olukiiko luno lusi lwa byabufuzi era akakiiko ako tuliko ne bakulembeze bannange abannuupu n'ebibiina ebyenjawulo so tebannonze lwakuba nze nsinga okutegeera naye obwesigwa babontaddemu olw'okubanga bafuna court summons nga ziyita Mutungo Community Association nebasamu individuals abadiringa nenze gwempita omubbi w'ettaka olwaleero mu mwaka gwa 2017. Ensonga eyo bwe yajja tuddukire wa deputy RCC yaliwo ebiseera ebyo omukyala Jackie Kemigisha nasooka nentwala obuvunaanyizibwa okuyita abo ye bagamba abamuguza ettaka ne interim committee yaliwo nempita ne mwami Ezira bagamba abamuguza ettaka kuliko omugenzi Sekajja Badiru yali kansala w'ekitundu kino ow'ebiseera ebyo era nga ye yeetwala nga chairman wa association nga secretary wa association yali mukyala Zaituni Bitaluna naye yali kansala w'ekitundu kino omukyala ne mwami Kibuuka Adamu nga yali treasurer w'olukiiko olwo. So mwami Mugerwa kwali mwami Lwasa Joseph yali kansala wa Mutungo w'obuuyi buli. So olw'okuba nti bano twakizuula nti batuuze bannaffe ne twagala batunnyonnyola ebintu byatambula bitya era bajja mu meeting naye mukulu Ezira yantegeeza ali Juba ali busy n'asindika looya we gwe twakontaktinga n'agaana okujja
netuddukirewo RCC naconveninga meetings zaali bbiri ezira teyalabikako neither is representative. So RCC natusaba tutondewo akakiiko akagenda okuddukanya ensonga ku lwa community. Era ne tuvaayo abantu basatu nga nze Ssentebe, kansala Muwanika Medi olwaleero nga era ye Muwanika nga bwewulira erinnya lye, ne Mulongo Babirye nga ye sekuritale wange. Ne tugenda mu maaso. Kati mu nsonga zino zonna mu busanzeewa wa wali obuzibu bwe tusinze okubusanga kwe kuba nti omwami ono Omweritria kuba zino initially zaali ika mukaaga Honorable Jaberi Bidande Sali tenure ye nga ye mupi wa Nakawanga era minister wa local government yaziwa abantu b'e Mutungo naye ffe twagenze okwesanga nga ika mukaaga zisigadde 2 kitundu. Omwami ono y'omu ayagala okubba ettaka lino ery'ekisaawe sigwe tali mukubba gusooka yatubba dda wali wolengera apartments ezo. So ne buyuli waliwo naera investor omulala aliwo. So kakati ne tukizuula nti ffe tugenda kusigalira awo tusalawo kakati olw'okuba nti nebiri byagenda tetumanyi era ffe essaawa eno ng'olukiiko luliko tubanja yiika mukaaga ezaaweebwayo Honorable Jaberi Bidande Sali so tetubanja zino 2 n'ekitundu zokka ezasigalawo. To make matters worse, ku lugendo lwange olwa fact finding Mwami Ezra mu transactions zize yalaga ti Mutungo Community Association Limited ye yamuguza whereby initially yali Mutungo Community Association. Yeah. So mu kugezaako ennyo omwami yatutwala mu kooti ne tugenda mu kooti emirundi gino nga talabikako ne looya we talabika wabula registra gwe tulaba tugamba kino kigumaza kwe kudduka mu Commission of Inquiry wamutala Mugemereire eyo nayo bamuyita teyalabika bagamba nti bamuguza bo baakiika naye teyalabika ne looya we teyakola ki. So kumbe twagenda kizuula nti agenza okugenda mu kooti ng'amanyi nti Southern Express eno egenda kuyita wano yuno egenda mu compensating. So ne tusaba Commission of Inquiry ewandiikire yunura ebbaluwa stopping any disbursement ku ttaka lino kyera kye baakola copies tuzirina we ziri mu archives yange. So ne tugenda mu maaso kakati ne tusalawo ku developing ettaka lyaffe lino awo mu kunoonya baani ba directors ba Mutungo Community Association Limited ne tugenda mu URSB access netumibwa ne tuddayo omubaka wa president w'ennakawa ebiseera ebyo n'atuwandiikira ebbaluwa ng'agiwandiika mu URSB batuwa ebikwata ku buwandiise bw'ekibiina ekyo era nga form 7 ebeerako ba directors nga yo teriimu yokka gye baplakinga off nga teriimu form 7 teriimu ebeerako ba directors. Kakati ate era bwe yali addamu n'atulaga nti Mutungo Community Association Limited yaregistaringa mu 2017 naye nga ye mukulu Ezra atulaga nti Mutungo Community Association Limited yamuguza ettaka mu 2010. Okay. Naye nga ekyo kyokka ffe kitumala okuyimirirako okumulaga nti bye yakola yabikola mu bukyamu komite y'Omutungo temuguzangako. Singa komite y'Omutungo yali etunze ekisooka wali baddewo binding document bagiyite resolution nti twatudde nga Mutungo Community bano be babaddemu mu minutes mwabaddemu nti ono nono ba acting on behalf of the community. Ensonga ndo zatuzide bulungi era nga zibadde zitambula mbanjala mukulu mzee aberenga awuliza ku bantu bano nga boogera mu malobozi gaabwe era ensonga zezo tuzibire nenga ngenda kubanza ntamuzeeyo ku bantu adda mzee nga okomawo kansoke abantu bano wammanga omukulu Adam Kibuuka okyali mulamu Joseph okyali mulamu Juma Saito okyali mulamu Zaid Haruna Wori omukulu wasile naye wasile nedda abakulu benabonye kwali mu kutandika mbadde nsaba kulwana bana Mutungo mubetondere mabulira amazima kukibi mwakola ku nsonga eno let me tell you nze abo be Mutungo bakisibe bannuma nze abannuma be bana bagenda mu nsiko ne balwana naye ekikulu kye balina Uganda nsi y'abajulizi buli gavumenti etuuka ekiseera nefuna ekigisuula gavumenti za Uganda zonna okujjako eya Amin naye n'Amin bw'omubala we yalumbira Tanzania gundi yali amwegezezaamu yali vice president omusafadis kyali Salube yali amwegezezaamu Amin n'amulimba n'amugamba nti omanyi nti jangu nkwasa obuyinza nkulekere n'abaana bange bamukidinappingira mukulu kati Amin kirabika naye okulumba Tanzania
yali afunye problems mu gavumenti ye n'alowooza nti if I get a foreign enemy I will unite my people. Nze mbadde wano ebbanga ddene naye ntunuulya ebintu ebyo. Ebintu ebyo si kinene nnyo nti kinene kiri awo naye the issue is nti akakasajja kayagala n'okusuula bali mu eso. Tekayinza kuwona kuba kanaakalako kagenda heege katuuse ku ttamaka. Naye ensi kambabuulire nti ngenda netule neŋŋamba nti Museveni ayimirira mu nsi yonna ensi neesirika. Oyinza okukikkiriza nti mu nsi ye mulimu abantu 157 be bavunaana okutya abantu mu malwaliro nga mulimu ne baminisita batunde oganiza abantu. Kali Museveni believe it nti bikolebwa mu ggwanga abantu bakulembera. Do you know why Tanzania teri excited in East African Federation? No. Tanzania teri excited in East Federation. Ensonga zayo ziri bbiri. Era bo bamuvinga slowly wadde mwaddira ekibuga ne mukigandidde federal government will be Arusha. There are two issues. Bw'ogenda Tanzania ebintu by'ettaka ebyo babiraga. Okay. Abatanzania bagamba nti bano abatalina we babeera ababba ettaka babaliba ba government. Should we join them in a federation? Babondugula abantu babwe. Babatuyire eno. Those things zimula mentioning never mentioning anti egundi Sale yabadde egindi Sale yabadde eginze Sale should come up and clear his name. Esinyira Sale yabikede nnyo nsonga eno simanyi lwaki. Ayina ye obakoze ekyo naye abaana be weebali. Tulina family ziriko ndi mudi wano. Francis Walugembe batalingayo banji. Don't allow the family should not allow baabana oba yoli takifaako naye abaana be basuddu nze erinnya eryaffe tulizanyiramu tuyinza kikibula kanalinkaasa omutwe kagenda kwogera kagera entwe nakuba omukazi oluyi nemusuula ku ttaka akaana nga kakufana kanu nyina wakwe yazala ku nkobi nakuba omukazi oluyi n'amanya nengajjamu very handsome ewaffe twasoma nga otubulya akawujjolo nti kali part of us kali mu family yaffe tekisoboka. Family ya mirundi okizanyirako nakuba omukazi oluyi ne bamutwala ne muddwaliro ennaku nnya naye ng'agenda kumpabira ku polisi kuga nti ng'akaana nyirira kwani my name nti waliwo eyayita mirundi tuspoira our name tekiriiyo enneemu ya family ebankulu nnyo. Kati ekyokubiri kiri bwe kiti nti bo tebalabawo omugaso gwali kuli Yesu. Tebagulaba wabula bakwata ssente tuparticipating mu Olympics webali nnyo ne bakwata ssente kakati ewatali bisaawe tugenda kujja bagenda mu Olympics ate tebalina magezi mu mutwe. Ewantu teri nze singa nali mu opposition manye enkima yagamba olwazi enkima yafuuyira olwazi nerufuuyira omukka omubi kima netunulayo bwete nga terwenyenyeza neruga naye wadde tewenyenyeza naye kyenkoze okiwulidde singa nali mu opposition ku bintu byabwe bitali mu magezi kubanga the issue is nti ettaka waliwo ekisaawe naye tuwa akyali mu jaberi akyali nono azimbye bwa apartments obwembwa naye yenyini abasulako balina abaana bwe kiri. It would be in his interest okuziya kawunga recreation ki ground nabana bajibazanyira awo. Ekyokubiri olw'obutategeera bwabwe yalowooza nti gavumenti eno yesoose mu Uganda era yeeribeeramu ye gavumenti esoose okubeeramu abanene era yegenda obeerawo akimanyi nti buyinza okukeera ku makyangeza ennyumba ze teziriiwo kubanga alwana n'abantu nga gavumenti evuddeko n'atosanga buna ttaffaali agende ebbombo abanubbi tebalina kibuga bombo bakirina kyasigala ennyumba yetwati lulangalanga wasigalawo n'ettaffaali eya Lwakasisi wasigalawo n'ettaffaali. Where do these people live? balina abanene munnange mu gavumenti balina abanene okuva mu State House. Abaganda bakugamba nti obukyala si bumbejja obumbejja permanency ekintu kyonna kyobulaba nze nabeera mu State House emyaka 10 nagivamu nenatambulira nengenda eka netambule mu kibuga bwe sinema ndenyega nemu namanyi kino si kyakitaamu wanudde ekikere bwe kiba kiri mu kidiba wansi
tekitegeera nti amazzi gakendeera naye mwe abayitawo mulaba nga gakendeera anti lwe kituuka okuvaamu ate nga ebbugumu likikulyemu. That's a government. Okay. When people in a government they don't believe, UPC ejja kufugira emyaka 10, KANU ejja kufugira emyaka 10, Gondi ejja kufugira emyaka 10, noti kiriyo. Kakati imagine gwe kyogamba nti Zuma bano bamusinza sente. Aha, nedda sebo. Zuma be bamusinza sente. Nedda sebo. Zuma bano be bamusinga obuwagizi. Singa kyenkubuuza Zuma wano mu Uganda wano waliwo omukulembeze gwokwata n'omukuba mu kkomera Kabira ye neerwana. Ali luddawo. Nevayo nti oba mutukuba amasasi mutukube. Ali luddawo. Wano taliwo n'ogwo. Butatumanye w'amaanyi bamuteeka oti wali kyabaawo. Gye bava yonna bayonoona yodda. Buli ayina gy'ava ayina gy'anoona. Ekitegeeza to get a person asobola okukozinga trouble nga Zuma. Kakati obanga Zuma asobola okukozinga trouble. This is what I tell you. Nti nze abantu tebantegedde. Abantu ndina be disappointed. Then abagenda nti president okulonda mu Kodomiwo n'amuwa special duties number 2 ayoro kamiti 1 abadde ayogerera mu mabbali 2 kabakwa waliwo ekiseera bwe kituuka ekintu yammwe mukyekwatiremu. Abali mu gavumenti abalina Oluganda ne president baali tunuulidde nti emisiri mubalaka mukazi we bamukwata namwandu gyali abaana be gye bali. Bashiri ye Katonda yamuyamba talina baana. Bashiri abantu bonna abo yabapromotinga kakati be baagala omukwasa ICC yekyakoze eki yekyagaanye kakati abaana ba Gonde bya Dos Santos abo bakuba emundu esinga eyeruweru balwanyisa abaportigo ne balwanyisa South Africa yine ekibiina kya Gonde ekya Savimbi UNITA yayina ne Air Force yayina nakinga Angola ebitazeemu yina ekibuga ekikulu ekuwambo omanyi UNITA ng'eyina ne embassies. Cuba yakwata abajaasi emitwalo egi ena Rwanda kyeyagala okukola. Rwanda is becoming the Cuba of Africa. Kuba Cuba yatendeka amagye abacuba ne badoctors kati badokita bali Kenya wano babagoba okuba baita bayinza kaketa mawugwe g'abantu n'emitima nga badokita abazungu we bali ne tubafiirwa. President yali abalese Kenya gye bali bayigirize bano abaana bafe abasawo ne bamanya nti bajja kukeketa bantu kubakuula mu byenda kubitunda nga bacuba we bali. Naye Dos Santos be basajja bakuba emundu naye Dos Santos abaana be obukaka bonna gwe amusikidde yamusikira gwe yaleeta. So it is lwaki nabagambye mutunuulire what if nga twabadde tufunye obukulembeze obupya ng'omukulembeze oyo ye Nabbanja within a short time afuuse household name. He is known like a Coca-Cola. He is known like a Colgate. Why? Kantu katono nnyo bwe kati. What does it mean? Kibategeeza mu Nabbanja mwaliyigiddemu ekintu kimu ti what if a new person comes to power tekimwetaguza kukola bingi ndulu kuvuga nti Bobi Wine from nowhere kumwali mujerega uyani amuwa yabafesha region ya Buganda yonna n'agitwala region yonna yagitwala. Why? Because you did not respond ku bantu bye baali boogera nti ate nabagamba nti kasitolaba bebi n'asamba olugene lw'eggula ate ye omubbi w'okukyalo taleeta nnyondo amanya nti kati waliwo abakirindiridde nti olaba Bobi Wine akisamba n'akiyooza mulowooza kyamaanyi nga batubadde tulowooza kati ate waliwo abaswamidde abaga kintu kino wamba si kyamaanyi kisoboka okugenda kino kubanga olaba Bobi Wine olaba Bobi Wine akikwata n'akinyeenya mulundi gumu ogusoose n'atwala ababaka 5-8. There is a problem on the ground. Era nga problem esinga obukulu yeeno yattaka ly'abantu ku bintu by'abantu nti ekisaawe oluzzi tebisibwa muzatamule kaddemu ako oluzzi ekiti yonna public utility kuba bakwatawo obubbi naye obubbi obwo mu buwandiike bwe bakozesa obwo bwalasi mubuteeke mu black book bulikwatibwako gye bujja nabulyoka butema
omanyi bwe bajja abo ababbi ate balina ke babuwa kati balowooza nti kana akasajja akava mu land office ya State House kayinaki omukulu bwogi kakati kagenda kasunda lutwe kubanga kaga nti kakolera gundi nze ebyo nabikaana ataddewo n'embeera nga okukisatisa abantu ku kyalo kitundu nga siragirwa nga manyi omuntu najja kulera mwana era omwana bamutwala mu nasale omulimu gwabwe bagutwala nadda wange kwebaka myaka 8 mpita mu kibuga enduulu nezivuga netambulira nseze n'emyaka ninga mundaba ne batabani bange twenkana n'emyaka 6 ate neralikiraki nali yakyani naye ntweya pusi katiko kagenze mbulabye buli bubiri nekanne waako bwe babba mbulabye okuva ku makyanga buli mumotoka bugenze eggulu ako kekatawanyawa ako akasajja kekatawanya ettaka eri era Museveni nkubuulira ntweya pusi mwali yali tagobye gundi yali tagobye ono musajja waawe kuba chairman ng'amuteddemu sente mu kanso bali mwezo kazunga wano naye Museveni yasaza amagezi kasita yabugyemu mukoddomi bumunoonyaza embulamu bumunoonya ku ssimu ye kati yafuuse ebbeeyi nene tumwebaza abaddamu agamba nti yeye minisita nga gwalina okuyitamu yabagobye bawedde yabagobye natayagala mbwa tayagala kawawa nensanyuka ekyo Museveni yekibaze but this one should tell you mu byobufuzi batugamba teri muntu ayagala kulya gavumenti ye mu kyalo kye tewali muntu ayagala kulya gavumenti mu nsawo ye teri muntu ayagala kuwulira gavumenti ye mu setting room naye mmwe ne mujja mu kwezi eyakajja ebbanga lyonna lyeyamala nga si minisita ayagala zikola kati abantu banoonya kulya mmere naye amanya abantu abo they out of touch with the population bw'obeera mu birungi totegeera kati ffe tumanyi nti amasemu agankubira mwemuli mu gavumenti mpayo kawunga mu gavumenti sifunamu yadde ekikumi no tebasobola kumpa sente zaabwe kubanga sente balina zikuwa oboogerera ebyobusiru ate sina kuboogerera byabusiru kubanga ebiriyoni oli abba biliyoni 10 ayina omugeto gwe yagukutegekera tigwe bakuwa miliyoni 2 njogerera biliyoni 10 nga mumugula bizimbe ndi musiru mwe mwasomawo gye saasoma digulya mwe mwasoma mululati kakati nze nkimanyi tewali 10 kyebagenda kuwa ne boolibeera nabo tebagenda kuwa bo bamanyi nti doesn't he get a job which job are you talking about kakati nze abo nabasoma naye abantu bano bali out of touch ne population nti President Museveni bwe mutuulanga mwegezayo Museveni awandiika mu kitabo kye nti natunuulira Obote nga bali e Tanzania nga bagamba nti bagamba Nyerere nti mobilizinga amagye amawanga galumbaamye Museveni n'abaga nti mulumbaamye ono yennyini ne muganda Akena Adoko be bakwata Abayisirayiri ne babakwasa security yaffe eyeggwanga be batosodde Nyerere n'agaana okwe they had mobilized soldiers the countries to attack Idi Amin yes ne Benish Waluka n'abawandikira ebbaluwa n'awandikira African Union nti temukomyawo Obote abantu bamukyawo naye Museveni yawandika mu kitabo kye ti nabatuulya Obote ne muganda gundi Akena Adoko yali akulira gundi naye mbatuulya Obote ne bagamba nti eggwanga simwe mulisudde gwe ne muganda we simwe mulisudde Museveni bwagamba nti baddira Abayisirayiri ne babateeka mu security kakati ensi nenyigirizibwa gwekiraba nti Obote yafuka okuva ku 6 paka 7 why nti bwe yakuba obwakabaka yalowooza nti all of the centers of authority azigye organizing structures zonna Obote n'alagayo okukyaza paapa bwe yakyaza paapa Benish Waluka yawandikira ebbaluwa n'awandikira Vatican tibanaye mutukoze bubi Obote okukyaza paapa nti agenda kutufuga akamale buga 69 Ssekabaka Muteesa akisiza omukono 69 paapa azze wano 69 bagadde omukuba gundi Obote yalowooza nti ejja kusolvinga ebizibu biri kubanga paapa azze paapa yali ku bintu bibirala Vatican yali ku bintu ebirala kuza abajulizi kola ki kakati olw'okuba Obote had accumulated a lot of problems Amin be yamuwamba tebaabuuza ti what if this woman akoze bintu ebyo ekitegeeza gavumenti ya Museveni abantu tebagikyaye baagala Museveni akole ku ebyo ku nsonga nga zinene nti oli ayagala kugamba nti
nti ekisawo era mu kkooti temusuubirayo kintu mu kkooti gitulaga bagenda kwakubira essimu bakalamuza oba kaki obubufu kubanga era twogera ne sawa olwo kkooti wadde ddala ate ezze olwaleero igamba ate paka nga nnaku z'omwezi 30 tewawo kikolebwa anti ekitongole kifu ekiramuzi kifu they are destroying institutions it's not law nze etteeka naliganye erya mayiro jene tuwebuuza DPC kubanga DPC ayireta mu nsonga zinjinja road ayireta mu nsonga n'abagali afuse postage wajinja road afande balina omugisha nabaga nti bwemutegendereza tuyinza okufuna sivo mu bya Bobi Wine mu kalulu tutya nembaga nti do you know that we can easily get to polarize this country every DPC who stops Bobi Wine from either accessing his hotel room gye yahayalinze oba okuba lale wakabiri eki emu this can divide the country fundamentally but tikinesonga you must be mindful Africa rotates around ethnicity banamutu kubatika agenda kujijja kujja tractor ya musajja kakati ebyo bye bituleetera nti government evuddeko abakyoli balina kudduka government evuddeko abalamu balina kudduka a policeman should not work under the instructions of anybody because for you outlive a regime. Why is it that Ugandan armies and Burundian security forces don't outlive regimes? They are not professionals. They become non-professionals. Nti kakati amajetu labi kubajena abakadiri wachi government erudde mbuyinza. What if you get Obasanjo yalita yalinga bajeno 12,000 in Nigeria to consolidate his power. Yabakobadi bava mu maje ono Sate Zambia yasanga waliwo ba lieutenant generals basatu nabaganze sira banga lutalo betugenda kulwana Zambia mudde ku madala gamuba mufululu anti ategeera nti ebungereza bano bagundi bwe bajja mu buyinza ba Cameroon aba Conservative Party basanga an equivalent of Namekamanda ba Conservative be bamuleeta bamugamba lekulira fitfina mulimu lero kuba abazungu balina diplomacy bagamba nti he has sought an early retirement. It happens kibeerawo because you have not conducted yourselves professionally. Nti a policeman who gives you orders kakati ekyo president kyatatuulira mu tteeka ly'ettaka to the problem is omulamuzi gwe baguze ssente olaba kuba n'ekkanisa bwekiri negwa ku ttaka omulamuzi gwe bawadde ssente sika nti etteeka lyeritaliiyo etteeka ttuufu bweriri kakati omulamuzi gwe bawadde ssente bw'ayisuinga court order temukolera mu kisaawe ekyo policeman yenna agana ogiteeka mu nkola aba contempt of court bamusibu kiri awagira obusiru bwoli gye bwavudde kasita obusiru buva mu mulamuzi obusiru bukkira ddala paka wansi kuba buli protected by the law. Kakati bwakuba kanisa ngeeyo lwaki kanisa bagikuba ekkanisa bagikuba lwa nsonga ti mu mateeka gaabwe bano ba court by leaves balina ekibiina ekibagatta kasita kooti ekuwa omulimu n'otagukola bakujjako license. That's why this man demolishes a church. Okay. Asikaze license ye. Kakati ebyo simanyi nti president etteeka libikiridde obukyamu bw'omuntu. Yes. Nti bwe kiva waggulu nga kifu. Buli muntu yenna eno gye kikkirira yonna ayina kisabbo. Because if you don't, it becomes a contempt of court. Oba omulamuzi oli omuggyemu ki kakati kankubuuza ekyokwekigamba Kenya teriiyo babbisa muntu gyebali Tanzania teriiyo babbisa muntu gyebali bonna babatutte mu kooti z'amagye Kenya bayina ne ba highway abasinganamu highway abagobani bazibu nnyo. There must be a court all laws for capital offences. Uganda temuli mu mateeka ga capital offense. Why does the president drag these people to the court martial? Abaserikali babata abalamuzi babata. Why? Abalamuzi babata kubanga ababbi bakondo balina kateero bagulayo bannaabwe. Bano nabagandi mutunuulire omusajja n'akugamba hajati nokyaze wabagenda babagenda okusiibulukuka
Hajati nakwata ekikoto ky'embizi n'akiwa mupiira bw'aba ayagala ki mumuyiwe Bwekiri. oyitaba ne musiraamu Bwekiri. kakati babagambye nti constitution yabagamba nti muwe omuntu yenna omujulizi oba suspect bwotulugunya obosa obujulizi ne bakwata abagambi kukuba ne batwala mu kooti nga bonna bagira bati oyo tatta musango omusango gwafudde dda onatta musango naye bano tebagaa nti akola nnyo era alina ovumo gaddisu akola no omusanga gusanyawo by torturing these people he is violating the law. It means he is helping the criminals to escape justice. Tugenda mukumulamu katono tugenda kwatudda naye nga tugenda mukumulamu bwebyo tugenda katuve mukumulamu tugenda mukumulamu mukwano gwange nakyobe awo tugenda okuddirawo nabadde bagambye nembonye abadde mukwano abantu bali nabagambye naye ngenda kwewuunya gavumenti katudde tosuna tugenda mukumulamu ngenda kwebaza abakulu abasajja n'abakazi abali mu abakulembeze b'emutunga abakulembeze b'ennaka bagenda kwebaza omukulu nadi Frederick Ruhindi oba tubamirirawo ng'omusajja noba nga bagenda okuba nti ow'ekisaabe meeting yatuula ng'oli muggwe ne Ezra wamu n'omukulu General Salim Said noberanga ngokyali Anthony Jeno noberanga Ruhindi mukwano gwantu eyapusi wagala okubanga ow'ekisaabe era tukwebaza mukwano gwantu eyapusi ne Ruhindi okugwa Ruhindi mukwano gwantu eyapusi bwe bali kakwatira wano ng'oli agenze bali kayisa ebyenda mu nnyindo ne Ruhindi ogw'ensonga kukisaawe obuvubuka buno bujozenzi butadde eggwanga lino mwanda we yange olugozi nebujoga buli bumunane bujoga buli bumunane bujoga obumane bujoga takisi bujoga buleete baasi olaba oyogera ku baasi mu kiseera kino nti abatakisi ate aleeta baasi mugagga muzibu abalala babanaku banaalyaki bajje wammwe bapakase bakama amata bayole obusa bajje babavugire twakita what will the others are you going to give them money bo bayimirirewo nga buli kalimu konna mukabatutteko omwaliwo kimali kugamba ku nsonga ero okuba nti waliwo abakulembeze baffe abaava emutungo ne bagenda bagenda osali musale okuba nti ku nsonga zennakawa batuukayo omukulu yabagamba nti mudde mwete omubaka wammwe yabajja wano tukwogere ku nsonga zaffe bamuga nti omubaka gwe tulina ye omukulu kabaziko abagamba nedda njagalo wa NRM Frederick Ruhindi ajja wano tumalirize ensonga zetunakuba nga tumaliriza obadde wa Ruhindi yagamba kimu tisobola kuddayo okwegayirira so ensonga ezo zikusobola kuba zikukisaawe ekyo okuba nti nazo kyali kyetaagibwa naye nkwebaza okuba nti bayimirirawo n'omukyala emikatane babiri naawe nkwebaza okuba nti bayimirira noba nga ensonga zino tekuziyingiramu Ruhindi bwoba tumanyi ali mu gurupu y'abano mu gurupu y'abano mwali olimba muzeetamali okikakasa Ruhindi ali mu gurupu y'abantu eyapusi katudde ogenda tunnyonnyola wakyali mu gurupu entwe gye kaleega ne bajja bbuwa Wano kyekumide Quest TV program embuga era nga bannamutungo bannakawa bagenda kubanga nsooka mbaleka ojja bwatudda tuolubanga tumulungula ensonga eyo kubanga tugobera butawe nebeera paka lwenebeera nga naye nga mbasaba temuggwamu maanyi bannamutungo oba gwe muwuliriza ng'ayogera Katonda nebyo ebyogamba gundi ekyekisawe Katonda yekka abasikale tuwuliriza kati oyo omusirikale mumuteeke mu dayale mumuteekemu komisioni zijja kubeerawo gye bujja bamukimooyo ate abasajja bwe tebasoma history aba abasirikale abo they would learn to be used naye kati ali mu squad yattaka naye miliyoni 3 bagenda kuwako mekaggwa ojjo kimetwagiti singa bakubira y'omusajja nakuyira kutaasakaasibabuulira kwega sente mbeka balyanga bukolwa miliyoni 3 mumeka miliyoni 3.5 bonna yinvoka erinnya lyasale ku miliyoni 3.5 Jerusalem yatunnyonnyo Jerusalem kusaba bw'obanga ensonga toziriimu oveeyo oberenga mulimu ntwe yepusi ate nosirika tetujja naffe kumanya mukoze bulungi mukyogedde ntwe yepusi gyali mbalabye ku makya ne munne bwe babbe bali bonna bagenze eggulu badde mbalabatuuseeko n'entwe yako n'entwe balina kye bapanga bulina ono kye yaleese ekyeddagala okubbira mu ddagala ly'ebirime kati era kampuni bugiyina kanaako obuuma ngenda bamufulirizo itingiza bangereza kuba mufulirizo ku gundi mbabuli ababirimu kibangako kampuni ya Russia ababirimu ngenda baba kampuni si ya Russia kugambye ngenda bikuba ku social media
mutegeera abatutugomya ti emmotoka eziri ewaka ezitulemeredde iyo mukweza olwaze bane tusaba n'okusaba singa Museveni bagobye tabakomyawo owoza atukoze bubi nti byeyakolera security kale kankubuuli security eki enamba plate zemuleeta empya baba bbi tebazikwate kubanga bagamba sijja kuba muri reflector nga sikwata kino nga egonde eki mwaleeta kamera security kakati no kyemba mukola bwe kibanga obuuma bukola bwe kibanga ezemoto enamba plate empya zikola kati police eveewo sente ziteeke mu buno police yeetagisa ki ate no license police eveewo sente ziddemu the people must kubanga bati eri etteeka lyonna lyoleeta nga gavumenti egenda kuteekamu sente babaka baligaana kati bano bayi ono yowa safety ani abagambye nze tamali nolaba omusajja ogwanga akoze eddagala ne basindika kano mbabaali kalina omuntu gulinga biringanye emenyese mbukagenze kuwabira ogwanga mugezi alinga nze fe abagezi tweregerwako ogwanga eddagala lyerikola bwe kiri era eggwanga eddala lyagala mugula wano limutwale kati bwe bategedde nti tebayinza muliiramu ne baleeta ekkazi eddala ery'amataba kubanga lyo lyange okuliiramu sente ensi etudde ku bunkenke enoonya ddagala era kati bw'otunula mu mawulire gaabwe gonna kati bagamba kujjanjabirwa waka kujjanjabirwa waka si vaccination sigenda mu ddwaliro era ekyenyamba okuŋŋemera waka baba wa ssente hopeless kakati Yesu yakugemera waka kakati sente zize bafuna zirizo zirirudda wa kakati sente oba mwegola mu World Bank naye mwefune bawola sente ezikeketa obuuma zaaki ezinonyesa abantu abalina ekibalya zaaki basajja mmwe omuntu atalina mmere nti toilet njikuguza lwampaka atalina mmere kyalya naye bano basula mu nsi ki basajja mmwe bwe mubanga mudduse ekiri mukizimu mukyesuulidde mutakudde amasiga bwobeera emmere ngeri ku masiga ag'omubyalo etali sigiri tolanama nnyo emmere mujjegiyiwa ku sigiri basajja mmwe mufunye mugaggawadde mwali baavu twabalabanga mwakajja bonna abumbamanyi naye mugaggadde muguze n'amayumba ebweru nabo n'obuvubuka obwajja buwunya oluwumu nabo buguze ebizimbe ebweru abazungu bakutte bikwate ate mwana nga abasajja bwe kyebatategeera kati muntu yenna gwe bawa travel ban mu Uganda by August alina okukomawo ne famire ye era bali kutunda omwezi ogujja by August alina okuba nga ali wa American government ekwata bikwate batandise obitunda babadde ndosi bannayuganda balina travel ban eva kwala disi eva kuba netuuka ku baddistrict commanders era ngoyo byalimu ebyomuzannyo muleeta gy'atalina nabo bembalika ku ttaka ly'abantu mulimu ne advisors mulimu ne baministers nzolaba ebyadvisor mbigendamu nze tamuli njatudde soke twogere ku nsonga ya mukwano gwo nsonga ya mukwano gwo ekintu kyannakyobe ngenda kubeewuunya nnyo because nze mbadde njogera ne Professor Ambonyi, the late Professor Ambonyi has died a disappointed man. Oh, sorry. A very bitter man. Nakyo bayinza obutababuuliza. Yasooka ng'ali mu ministry awandiise papers nyingi kwe bafunidde ssente kati bwe batwalayo Diana era tumwebaza eyamutwalayo mulamu we ne balyoka bakuba lukwago ne bamukuba bubinya sebalukwago bajja genda mu ggulu nga balamu kuba basonyiwa nnyo nze awusagenza ate mu kifo ekirala abo basayinsi agudasonyiwa apaana kakati ne bamugobayo ne balanga ekifo nga bosi wa Mbonyi agenze Mbonyi n'akisaba Mbonyi bw'akisaba ne badduka emisinde ne balaga ewa Mulyagonja gwe ŋŋamba nti bwe ndimusanga mu ggulu nja kumanya si ggulu nze bwe ndisanga Mulyagonja mu ggulu nja kumanya Mulyagonja tayinza genda mu ggulu okikakasa yes era bw'ali nsanga mu nze ate nja kufuluma nja kumanya nti oli wakyamu ndi wakyamu kubanga negundi jahanama bagitimba musajja munye kakati ne bakozesa igigi azizo nga bamukozesa oyo Mulyagonja n'agamba nti takkizibwa kutwala kifo ekyo kubanga teyali zayininga mu kino kyeyali ayina kusaba kiri eri was it requirement no
musajja n'agenda mu kooti nerulinga nti yali mutuufu n'akibalekera izirayikemi abo tuli batono abakusuulirawo ekintu kyo netuddeeka netubeerayo tulya mukene mbonye n'akisuulawo bamawulire musajja profesa ayina likodi y'amaanyi mbonye n'awandiika ekitabo kye ne balagira yiso n'ekinoonya mu bookshop zonna ne bakikwata the latest book Fumbonye yawandiise yali akimpeerezaawo era nakyo bakinoonya nze ewange eddaame lyange ligamba mba naddekebera omaye liri ku vidiyo nditunuddemu n'okulitunulako obaddemu mutabani wange nemulekwa paati ezimu omugamba nti olirabire eddaame lyange ligamba nti bwe mbanga nfudde teri bubaka buva mu state house teri bubaka buva kwokero house teri bubaka buva mu gavumenti I cannot accept the message mukkiriza message eki evudde wa president kuba yaliwo nga bannyonoona naga nti nedda bano bo baali bazze nga balowooza nti agenda kunsiba bakola yekka tebakkirizanga mabugo ga gavumenti tebakkirizanga mabugo ŋŋaana ku vidiyo teri mabugo ga gavumenti teri mabugo ga state house teri mabugo gokero house teri representative teri kunsomerako bubaka ane bwe mba nfiiriddwa mwana era tekibeerawo tikisoboka kubanze neebuuza tikaakati omusajja mwagoba Kivumbi nga muga nti Kivumbi yabbye ssente n'agula toilet siita bagiyita batye kyotuulako $7,000,000 ekitasoboka Kivumbi ne mugoba n'agenda eka Kivumbi naafa bafa psychological death omuntu abadde mu bire okwesomako nabaga nti mwe muddire ono omwana ono simanyi obole n'akwata ebintu bya sipiika Kadaga n'abiteeka ku wiribaro n'abifulumya nga gwe wakola ki Kadaga yali akolera gavumenti ko ng'oli mu UPC oli mu monitor okuma mu 7 these people are not human. They are not human. Tebamanyi nti ekyo kikutta nabaga nti Kadaga muzanyireko munaku ajja kuba afudde kubanga bo teba psychology yekutta n'ogamba omusajja nze nga nyabo yakawuna aba Buganda Riots bamuvunaana kuzaala mwana wagira mu 7 n'owandika mu lupapula lwo nti bayise nnyina bamukebera omutwe bukedde nti Nakalema yatulagira Mauritius akavudde Kampala Mauritius bamuyise Kampala andi Museveni yayimuyise bakebere mutabani wo omutwe abakoledde gwe nenkukwatako gwe kunsi kuliko omuntu ayinza okutabaganya gwe omuntu nasikutta gwe kukuba nyono nga tusenganye muri futi notafa gwe. Are you a human being or you are dealing with the robots? Are these people dealing with the human beings or they are doing with the robots? Nti Kivumbi gwe mukubye n'agenda omanyi abantu bwe bakubuuza ettutumu ly'obadde oyina lyonna era abantu bane betusome ebituufu bano yaguze toilet gundi siiti eyo $7,000,000 omukazi akubuuza dadi $7,000,000 ziriwo toziyina bapanze ekintu kyabwe mujja kufa bubi amaka gasula gakolima. That man died. Kivumbi died. Sibya COVID. Psychology gundi otya n'abantu bukedde n'akuba miru nekodubyo baka busenge ewandu ne baguli bamukolo walibeerawo afeerawo ne president natuyita ne tumwebaze yabitandika bwe babiyingira tumwebaze yali amanyi muyinako gundi ne beekomana ne gundi Museveni natuyita ne tumwebaze agenda okuva mu kisinge ng'aliwo omulamba aliwo semunne mutingana kakati Kivumbi ne bamukuba ne imagine are you human beings Kivumbi bw'amala okufa eyagobeddwa mu buswavu ne bafulumya statement tusaasidde nnyo amaka gano olw'okufiirwa Kivumbi omukozi ennyo atajja kuli. Are you talking about ba Kivumbi babiri? Kivumbi gwe mwakuba ne mumushumiriezi nigwe musaasira kati banjawulo Kivumbi you are talking about ewaffe banga bakube temuyinza kubyogererayo ewaffe temusobola navaayo ndi mulalu I must remain a madman tewali sina contribution gye nakola kuba singa nina contribution ennungi gye nakola temwandisudde kasasiro kituufu ekitegeeza ze 2 mirundi
mwe mumaintaininga owammwe omulalu gwe mwagoba omusiru atalina kyeyabakolera. Kakati abaana bange mubalekere emirundi omutegeevu n'abekyalo baziike emirundi waabwe omuki omutegeevu mumusigala n'emirundi wammwe omulalu gwe mwagoba gwe mwayita ennyina bamukebera omutwe gwe bamusigala naye. Kakati recently bagamba ani oyo Kivumbi bamaze omwonoona bwe kwatuuka mu kufa ne bakomawo yiga ne bamusiba ekitalya najja n'asaba bbeera omulamuzi n'agimumu nali ngenza omweyimirira yiga amala okufa mbu Kiwanda azze ng'ekiwanda mu kyaki ne bamuttiramu wiki yiga yitookenga bagu gwe mwasiba avuddeyo ng'afudde najja Kiwanda n'omutwe gwe mu kkanisa nti akiikiridde gavumenti bali mukubye ne bamuttiramu. What yiga you talking about? What type of yiga you talking about? The yiga you put in prison or the yiga now you want to take advantage in now kubanga Bobi Wine yazze nabo bateetawo ewaffe tetwagala mabuga. I come from a comfortable family era twemanyi tebalirinyayo ewange tebalirinyayo ne bwe mba nfiiriddwe nafiira omwana nga omukulu oyo gwe bajja muoganize mwoyo Kasolo tulina Oluganda ndi kojjaawe ye yakubira pulezidenti yesimu ndi omusajja afiiriddwe nti eyambulidde teyayinza okukyusa ebyokuziika nti nedda nze mumanyi omutwe gwe agenda kuziika aveeyo mbabuulire ki naye afuta was pulezidenti yampa mabuga biliyoni 10 yes naye nga bwe ziva ewa Nalwezo nze nalwala ne bagamba kimenya sente ovaolwo Nalwezo nakwata sente zange ne ngenda ebweru ne banzijanjaba ne bagamba badde kansa wemu. Kaakati njagala okubabuuza abantu bano abaminisita banagenda ewa Nakyobe ate kankubuulire n'okukyusa Nakyobe from a wedding to a funeral gundi right ceremony from a wedding to a funeral it might have had an impact on this man because this man was getting expensive treatment abadde jobless by virtue of her wife. Kakati if you transfer Nakyobe from the wedding to a funeral, will this man get the same treatment? Can you get money from the civil service, a funeral? Can you get money to treat your husband? Funeral public service is a funeral. You come from a wedding to a funeral. Chembamba buuza bano gwe musanyuka mu bakalolo okulutu gwe Nakiwala nti baba advise. Kakati as a minister you swear I ratified the president and supported the constitution. So help me God. Now, being dropped from government as a minister means you have failed to play that role of advising the president. Kakati if you have failed to advise the president at a close range, will you advise him when you get a peripheral job? As a press secretary and a spokesperson of the president, I'm the chief advisor of the president on the media. Kakati ati kino kinnemye ate mbeera nti advisor owa media ate nga kino nti omukazi ali mu maka ga bba alemeddwa okukonvinsinga bba abaana basome. Kakati ate bwano balwana bakonvinsinga kiba kitegeeza kino kirala kino si kino apaana kino si kyekino kiri kyakulemye kiri ekyo bwa minister to advise the constitution and support the constitution kyakulemye kiganye kati bakujja ku mabeere oyonkera ku nywanto naye n'enywanto bagiyise nywanto n'ebbeere nywanto n'eno nywanto kati njagala okubuuza abantu abo I'll be surprised nti abantu abo abaagobaganya Professor Mbonyi mu ministry banaagenda okuziika era njagala kugenda okuziika eyibanda where that man has been mbadde nkubira essimu ayogera ffene nemugandi waayi me am not surprised by their system y'abano ngimanyi if we are not ready to be humiliated tubagendamu if you are not ready to play a hunting dog role tubagendamu apana balina roles bbiri. If you think that NRM is UPC, then you are wasting time. UPC, because of its political party, it must have a national outlook. Kubanga UPC or a DP party, the leader is marketed. Mwina okukungaanya abantu bonna okuba nti mwemuli. This is why bano bavubuka ni kyabalemye. Nimze tamale, mwogera ku nsonga y'okuba nti no abantu bakozesebwa ne ba dropping. Waliwo omukyala
nena bamubiseeko juzi omukyala Sumi Nabagereka omukyala oyo yakolako omukolo waguliko kwe enabwe omukyala oyo yaddawo bamubise ate oyo omukyala ali bubi nnyo olw'ensonga pulezidenti yawandiika ebbaluwa bamuwe $4,400 omukyala Sumi agiyaba omwana taata waabwe yafiira mu accident kakati pulezidenti agenda opulezidenti n'amusaba nti abaana bakomewo oyo omukazi mobilizer w'amaanyi nnyo era nze nagenda ku mukolo gwe nga guliko abakyala bangi nnyo nga mpise nga guest of honor what I did nze entebe saagitoolamu nali manyi politics era bwe namugamba nti omukolo guno gwokoze kukusera gusera aba nekimugambira omukolo gwamuletera entata anti maama we ye mukyala omukadde gwe oli mwana muto eyalera pulezidenti mama wa Sumi Nabagereka kakati omukazi oyo mobilizer mulungi nnyo bamugamba nti wambabazi olwo baleeta bakusaasira bamukuba oyo mukazi era yaŋŋamba nti nze sijja kubavaamu ate raba bwagula ettaka lye omufere n'alibba yamugulako nga mulwadde ennyumba n'agigulya emusango nemugamba mutte nze muŋŋambire mukuzibira muŋŋambire nkugende naye omwana nze kiyembabuulira abantu olwaki batya okutta omusajja nfezi lwaki simuziba amulekere Mungu amulamule era ewange nze ngula propate naye kuliko provision wansi if what you have sold me is found to be fake I deserve the right to kill you signing omukyalo oyo obuzibu bugambye buli lwobeera near the president omukyalo oyo president yali amupiikirizemu olwa mobilization skills oyo mumanyi oyo omukyala mumanyi tikasita otuuka ewa Museveni n'omutuukako bakwana mayininga tewali sisitemu yonna mu nsi yali ku byenzi naye ate nze okunkuba tumwebaze yali amanye nti ebino ebyawugana embimanyi ne ttiimu ye baali bamanyi naye beekyabalemu okukola kyali kimu kalakita yange baali tebagimanyi nze nakugamba nti buntunuulira nabagambye egyo nti maama wange yazaalira ku kitooke kyakanukula is there 6 years ago maama wange bw'aba wakutta omwana amuyingiza mu nnyumba yasangawo ensuwa nene tugiyita ttogero nga mpya egenda mu ebidomola 7 eri ku nkata etudde bweti tewali yadda kugiki era yaleetebwa ku lunaku lumu lwe nazaalibwa eri mu nnyumba yange negiteeka mu nnyumba yange negiterekamu simanyi kyekitegeeza terimu mazirimu I spoke when I was 6 months nebaga ndi muka mirundi yazaala 7 kati nti abaana abo nakawuna obutwa emirundi eki bannumba banziti ewange bw'oyitawo ewazzana abaserikale bwe basinabakoma bava ku luguudo gundi okutuuka ewaka bayitirifu abaliwo waayi naye abali bagenda okusolooza gavumenti abamanyi nebakwata vidiyo kakati onzitira ki kubanga baabantu bebweru bagamba teri akolera Museveni nga musajja abantu basinbalowooza nze mubasibyeko naye Museveni ampaaki emmotoka eyo nze njeeteramu amafuta I put programu zange zino zonna I don't get a coin from State House era singa programu zino gwaliwoza nti zebaali akadde okujjawo singa nali mu UPC manya abantu abakozi singa ndi mugagga muzibu singa nali mu gavumenti ya Idi Amin singa ndi mugagga muzibu naye nabagamba nti mu gavumenti ya Museveni amuwagira kubakuba why abaana bwe baba baagala okutta kitaabwe omwana aleese eddagala erimuwonya bamuttirawo bo bano bwe bagaggawadde bo balowooza nti Museveni is liability Museveni bw'avaawo enduulu zikola ki zivuga kubanga bo buli kye bakola kyonna nti kakati teri agamba nti Museveni yakutte sente n'azibawa eza abantu okubawa bagule emmere kakati banka gye bakozesezza nfu gwe mu post bank erina bakasoma bameka banka y'eggwanga anti erina ki era bwe baba nabba bwe batyo bwe bakola
egaali bazigula ku kadeyideyi omuyindi si kampuni ya gaali ne bazibbira wano omuyindi n'afa bwe baali baagala okubba oluguudo lw'ekatosi bakozesa gundi housing finance ne bazibba akolera Museveni ekintu kya Museveni abantu be bennyini balowooza nti ye kaagwe bo basigalewo bw'anaaba tannabakwatako basala mitwe oba kubapoliisi kyokka adduka ku poliisi ate ensonga yagiteeka mu kkooti kwegakulaga nti byakola byonna bya kiyaayi ffe poliisi osi ne tumugamba eno ensonga si ya poliisi bwe wakajja ate ojja kuvaawo tubadde wano ebbanga lyonna era osi ye n'abiremerwa n'abivaamu osi saidi n'asamoninga abantu abamu ku bannaffe be tukola nabo ku lukiiko nabo ne bagendayo namugamba okujjako oba gwe olina interest ku ttaka nezino ensonga si zammwe za poliisi n'agenda mu state house ku land department n'atwalayo complaint ye era mwami Bojirigo assistant wa president n'atuwandikira ebbaluwa ng'asaba meeting olwaleero ne tuwandiika ebbaluwa nga tumuddamu nze mwennyini nagimutwalira bwe nali nve waayigigi twashalinga bingi naye ne mugamba ekigambo state house kitutamye nnyo kubaffe abamu ate kitukubye na nnyo ng'abantu balowooza nti state house yebba abantu naye nga bakozesa bukozesa abantu n'atunyonnyola story empanvu n'agamba ffe tetuliiwo kubba oba kugaba ttaka naye omukulu yalese complaint ye ng'asuubira pulezidenti okumuddamu so bujja kuba bulagajjavu singa tunaaba tetuakitinze naye ensonga yaffe si kugaba ttaka newe mwogerako nze simanyiiwo kyova olaba ekisaawe kino era nze omu ku bakomanda abakunga ekitundu kino abantu abatuuze mu kitundu kino kulaba nga buli omu abeera musirikale w'ekisaawe kino era nze gwolaba nzize ndi mweteefuteefu bulungi era mbadde nze mmanyi nti Ezera alina wano kuba nze Ezera mbe njagala mukwata kigwo mbe njagala kukwata Ezera nsooke mukwatekwate n'ebipapula byayina Ezera yanimpuliddemu omusera naye mpisiddwa bubi nnyo nti Ezera tufunye ebbaluwa wano nga batidde bakankanye era ffe ekyaba okutya kitukoledde na nnyo nasonyiwa batibima tulina keterezaamuko nkimanyi nti fa sound terikiriya bulungi munamunamu akayitamu naye musonyimu katono tubaterezaamu n'ekima ky'omuzungu wekityo omukyalo oyo mulabye nti singa omukyalo oyo afa sumini n'abagereka baba yangu yadde okusasula eddwaliro awo babbi omukyero okutyako muyizo bakuba nago n'amabugo gaabwe bamusigazigadde enziri wamuzeeyi nti wambabaanti olwo zijja kati batuusedde ewambonyi naye niza okulaba aba ministry ya health nga bakutte ekimuli neyibanda njagenda njokolando bomu aba ministry abataswala abagoba omusajja ono ne bamuyiganya ne balagira neyisa ekwate ebitabo bye naye ekitabo kyasabyeyo okuwandika yakimpeereza n'agamba nti era n'ekyo nakyo ekitabo kyange ekyo kinkolerangako review nti nakyo bakiganye kambabuulire bantu mmwe nakyo bayinza obutababuulira naye nga nakyo babakoledde emirimu emeka mingi nnyo era nze mbaga nti si tribalism mbonye muki this not tribalism buno bujozi nti buli akolera Museveni balina okukulaga kakati singa nkeera kuba kyanenetiki singa nayingira mu kampu yaabwe y'ababbi singa ni mugagga nnyo ne everything Museveni kyagadde okunkolera bakifula seties nti nyingemu sikukubinyo nti sibutta nembumalawo ku busajja ajampite nabo ziteko kamu ng'alaba waliwo gonde Kisanja omuvuka gwe bayita Kisanja Kisanja alina PhD yalakola ne madamu ate nakalema yali tamukutte yaliko mu skandal amusibe emyonga gijje nga yataddeyo ababe nakalema oyo namugamba nti alifa yekuusa mayinja mu mbugo namulabaawo ng'atudde ye yapanka netumwebaza nakano kintu nono omwana gwe twogeraako waneeno ali musetawo atawanyisa kyaffe ekyemutungo Bwogi Nathan abadde akola ne madamu Nakyobaawo era omwami madamu simanyi waki ya empisa ze si nnungi bo madamu Nakyobaawo bakola nabo babatereeza nono omwana awuguka bimanyi sajja teri gavumenti yali ku byenzi teri kibiina kyabufuzi kyali ku byenzi tekiriiyo era bamala okunjooga ne banjooga n'obutabo bwange tebaasasula famire yange eri united fenna twabakyayirawamu bakkiriza nti abasajja bano bajoozi n'abantu ne bakkiriza nti abasajja bano bajoozi naye obujoozi mwe kyo bava bajooga kukujja wano ne bakutwala wano n'okomawo toddayo toddamu gende wammuli egundi
kati oyo yali amusiba mu kkomera Kisanja bwe kiri Nakalema yali amusibye mu Nakalema oyo yatta kitaka Nakalema yatta kitaka nzetamani nakoboka kafu andi nkubuulira Museveni ng'alagira kitaka ono akola eddagala yali akola eddagala omusajja omukulu yatandika okukola kampuni nkaaga mu mwenda nti ente zange zirumbiddwa enkwa kitaka ng'akwata ddagala kozi Nakalema bakolaganye era abo bantu kagurupu kaabwe ako nakana kali mu New Vision nga eddagala lya kitaka tebaali kuba nte za Museveni baamukuba ddala nga zifa nga kajjayo omutwe gwako naye ogende kala gwe kaligendera mu kaveera Nakalema ogende kala aliddukira mu kaveera waliwo ensonga endala wulira kaakati nga kitaka nga baga kakuba mawulire kano ketunoonya kana akafere k'Essirombo it was only color and water omusajja nasanga kitaka abaana be babakutte babiri Nakalema abayodde abaana ba kitaka bo bayingiza eddagala lyabwe nasanga kitaka ku kifaananyi kyabiikira Maria bwati mga muzee leeta enkumi ezi nkusolire Nakalema eddala enkumi ssatu nkusolire Nakalema eddala gye bakube ne baamasasi nkusolire eddala omukazi naga nti nze ndikubiikira Maria naye ate wayitirina ku mmeka era kitaka baamuwaayiriza mbu yafudde covid kitaka yafa omusajja yanoonya Museveni omulaba yennyonnyoleko n'agaana kitaka nanga nti nze omusajja omukulu nenfuna omukisa pulezidenti w'eggwanga nanga nzijanjaba ente ze muwanti eddagala effu Nakalema simwe musoosebwa waliwo ensonga endala ekibi kisasulwa kibi waliwo ensonga endala kati abantu 150 mulina ssente zonna mulina buli wamu mubbye buli wamu ekibadde kibasokooza ebitundu by'abantu ng'ennuuni y'enkoko ng'amawuma kiki bikolimo abantu babakolimidde nnyo gwalina ssente buli wamu ne muzza omusango ogubatwazisa mu ICC muwoleza ku Zoom kati babeetisse ICC yageekasa tebajja nga tubabadikiralinga nti bajeeme nga tubawa ensi yonna kakati kaba bafulumye nti mumbadde mutta abantu mu malwali bafulumye lisitiamu mulaba bwe babayisa mu kibuga n'emiholo mujja kulaba buvubuka mmwe abali ku lisitiamu nga babayisa mu kibuga n'emiholo n'enkono naye ebyo bivudde kuki kujooga bantu era nga twogera kujooga mu office twagala kujooga waliwo omukulu naye mwozo president Buchaman Bugembe alina abantu balatiza okufugaza ekibumbiro awo Busega bakuba abantu babagoba ku ttaka bakuba abantu emigo era byo bayisiza ekiragiro balangiridde nti anageza okuba nti agenda mu lukiiko olwogera ku nsonga z'ettaka eryo bantu bagenda kuttibwa abantu bali kubunkika batya naye Buchaman wa president amaanyi yagajja bamwekwekamu si yeye anti bo tebalabwa abakola ebintu bino tebalabwa naye nze mugamba ti ekyo pulezidenti kye yakoze n'awamukoddomi we singa awayo ne ku muwala we ne Sodo n'amufunira ekintu kyabwe ne bakyekwatiramu kuba kigenda bagwako kibatomera kigenda kubakola ki kubagwako ekintu kye kigenda kubagwako nziraga nti Museveni yasigaza obubiriiti obwo akamutabali we n'amagye naye n'amagye nago bw'oyogera nago sente zaabwe bazirya abapoliisi sente zaabwe bazirya kati abapoliisi saako yaabwe evaamu sente babasalako emitwalo 5 ani agirya buli lunaku ziri luddawo bakuba fetiya gasi mu kifo kyomufumuuliro wekyola yes kakati abo emitwalo 5 gye basala ku bapoliisi zibaluma enkambi y'ensambya amasanyalaze gali ku rationing gali kuyaka omusajja azzeeyo essaawa 2 asanga gavudwebale nnyo tasobola kunaaba tasobola kugolola enkya najja n'obusungu bwe kyava akakatula abantu embooko naye nabagamba nti wemwe naabalwisako n'obusungu bwabwe bwe balina mujja kusanga abaserikale abo nga bazina n'abantu babulijjo egonde wancekecyanga ebinyeebwa Solome wancekecyanga ebinyeebwa nga bali bati wanceke n'abantu babulijjo wancekecyanga ebinyeebwa kubanga they are part of us nga nange bwenfuna abantu bange abankubira amasimu nabo balowooza nti omuserikale oyo gwe bayina mu famire naye bamukubira omusaba ki emmere naye ayina gye yawasa naye abayo naye bamukola ki bamwetaaga bamusubiramu ekyokulya kakati nze nkugamba nti waliwo ekiseera n'ababbi bwe batabbira naye bano bo mu biseera bino nti poliisi tekola abantu tebakola ate mubaliisidde ebyekibbi byennyini
kugoba abantu mu ttaka kuleeta buuma bwe babbako ssente kuleeta simanyi namba puleeti empya. How is it related with the current environment? The current environment would be saying the government omuceere gugyeko omusolo. Current environment yalibadde ekugamba bintu bya ddwaliro biki which reduce alleviate ebintu ebikola ki Amazanyalaze tugasaze amazzi tugasaze nti banka interest ziyimiridde banka interest ziyimiridde oba mweweze 1.5 trillion zebababyeko. Why shouldn't the government borrow money to capitalize banks? Naye kakati noga nti essomero lyagundi balikutte waliwo essomero bagakwata kati tolitunde otunda lyani abaana tebasoma. We would be now kakati mugamba nti amasomero abaana baddamu kati kyegatte ku kino testing ya sente meka. I want tell you abo bonna bemulaba abobumeka mujja kulaba nga bukedde akukubira akuba nga bukedde akugamba obwobunaabulidwa gyasomera school fees kozeeki zibuze obwomukaaga talaba byatwala that there would be a fund mu education kati egenda kuyamba ku bantu. Yes, if we evaluate nga eriko committee nti ddala omwana ono waabona naye famire ye essomero lye bamuwadde requirements ezisobola yukamini kyene bagamba ti abantu nga konna kuteesa era aba first family would create sale erinnya lye teryalivugidde buno byali badde se erinnya lyasale lyali badde liri mu gundi charity webale nnyo nti emmere eva nga emmere kakati bakuŋŋanyiza emmere nti kakati sente za gavumenti zalemiddeko nabagambye nti nabbanja alina bayiso bamukanga omusajja yavudde Kampala ani yamulabye ngaava Kampala ani nabbanja bwanaddamu nakanga who saw this man nti is coming from Kampala agambye bamutiisatiisa bagenda famire ye. Otegeera otya nti yabadde avudde Kampala? You tell me. How do you confirm nti yabadde avudde? Balimba naffe babitukanga. Nze waffe ku kyalo waliwo akataboneka ewaffe kubanza bakayita Kalagala. Kaagati ennyumba yange eri ku side yago etunudde ewaffe waka ne balina omuze nga bwe bava eno e Kampala waliwo sibo n'abayirira ne bayiwa emmere aba opposition bagenda okuziika ne ŋŋamba abantu beewaffe nti mwabeekalagala kasita mukuba omuntu oba azenyera ku nnyumba yange oba waffe ne mumutta ekisiiriza ky'omulambo nkigula miliyoni basi buli wafayo omuntu basibaga obwami n'enkoni zaabwe this how we have solved nabbanja ajja kufuna n'amasimu g'atamanyi nga bamukubira bukubizi kankubuulire nabbanja abuuze mukyala Bagemeire mukyala Bagemeire so batekeetagisa kakati what they did nga mukyala Bagemeire bamugamba tulina baserikale bakuuma ng'ekyo simanyi kyagasire simanyi agasire ekyo kiri mu kkomera nga kijja kimugamba madamu tulina baserikale bakuuma ndiye bannange kakati omukyoba okola tuwe miliyoni 3 buli mwezi okukuuma nakigamba nti simunange mukakiiko miliyoni 3 sinazenkolaki sizifunayo kyamugamba tulipeeyo wagguleevu kati muku baserikale abakuuma Bagemeire n'amugamba tozanyisa musajja oyo kyayogedde nga temugali mu poliisi Bagemeire ekyamuyamba okulaba nze driver wange bwe bamunyigiriza ayogera ebyuma gye biri naga simanyi ebyuma gye biri kati bagamba biri busika ate busika biri yoki oyo mumanyi technician mbadde nkola naye I know him naye bwemunalooza nti muyinza okukola kata naye naki ebyuma nze mbiina biri wange naye balina gwe boogera naye gwe bayogedde naye kaakati nga basula miliyoni 3 mu motoka yange nga biriko ne message nze naye mbirekamu oba dereva yebitwala simanyi ne bategeka tukwate ebiliyoni 5 ne bagula emmotoka drone ne bafuna number plate ezimu eza motoka yange ya taxi baziteekemu sente eyingire ng'eri ekomyewo sente bazirekebwe waka kati ne bagamba naye tuzitwala tutya ekiro Museveni ono mugezi
ayinza okutuyita kutingira mu kkubo kuba baali bamanyi nti ebyuma mbakola kimbakwata mbalaba kati bannaabwe ne bagamba ti esente muzireke ziyingireyo tumulumba ekiro tumutte sente tukoleki tuzijjeyo nempeereza bano message nti sente temuzireeta sente temuzikolaki temuzireeta ate nte nalima tina okuloota nga maze okuloota emmotoka ejja naye nga amazzi gagikubamalireka naawe kakati bano abaana battanga abantu era nange bantagitinga bodaboda bbiri bazekapise bekapise baali awo kugundi ewakaligaawo nga waliwo ababoda abapakingawo ababoda nebaŋŋamba tulina abasajja babiri naye tebategerekeka babeera bekapise naye bagoberera nnyo emmotoka be wokusatu ajagigobere nga ngipakinga nga nzija n'ennyondo yange nga mboolekera buvaamu omu yakwata adde ekambala babasi nemutya omulala yakwata toddangamu kakati ge oyo baagala omuteekamu ne kagezi kyekyamusa kagezi golooza lwaki yafiira kameme kakulo yagaana sente okutaba abasibi naga nti kesi gavumenti eginamu interest ne international committee eginamu interest olusanvu naluganiro yagasibi anoonya Museveni ye bamulemesa okufuna abasirikale anoonya pulezidenti afune abasirikale tiyabafuna kakati atambulira kameme kakulo kati kyengoda babuuza two things stwakame one lwaki bwe bakuba kagezi why did kagezi move ahead of akulo yali anoonya security yani yakulo where were they heading together two lwaki bwe bakuba kagezi abasirikale bakulo tebayanukula why were they sure the target yakagezi why did Kabushenga after the death the assassination of Kagezi launched a fund to assist Kagezi's children? This must move immediately. Now don't discuss the death, give them something to discuss. Telekodi Makerere, Muteke Bitabo, Mudi titles, Likuto Mulino, Kabushenga Nagam, Chinese offer to reconstruct it. Are we talking about the Chinese at Chaichabulimba? Kakati nga echogundi, Nantaba, Maya Gundi, Nabanji, Chino, Echegindi, Echo. Echokulumba family. Echokugende bulangiti. Yecheka sese. Bachikoze, echokulumba bulangiti. Chibikire sente eziremedde. Mpaka ku lwokubiri. Akadi katuweddeko. Enkitegedde. Ababaka ba parliament babawadde sente. Kakati tuve ku zino sente Museveni zirwadde ziri ku simu. Tuwulire ez'ababaka. Ez'ababaka ba parliament nsako yaabwe. Zirina okubeerawo. Ezo zirina okubeerawo. Sente zitulina okulwanako. Eziremedde ku simu. Sigenda kubanga nsukka waawo ngenda kuba mbeerekereza. Olwokuba abayiso be babirimu. Olwakubira Sunday ssaawa 8 mpaka ssaawa 10 program embuga n'okutambula bimu naye nga ez'ababaka ba palamenti zatomeddwa ku zino nga nsiibula tebannabakakako okuzibawa esente abantu ze baagala ze mubamulemerako ezibakamirako amaaso ze sente eziremedde ku masimu essimu emitwalo 17 sente amasimu ago tegaliko bannanyinigo mafu omusajja ono gwe bawadde emirundi ebiri essimu tegiri yestalinga babadde bagisizaako kubba weewaawo sigenda kubanga nsuka ngenda kubambeerekereza olwakubirwa Sunday era nga mbasamulire musigala Quest TV banamutunga musigale nga muna n'ekisaawe tetussa mukono ngenda kubabalekera ensonga y'omwana Asha Mugerwa tutakolako Sunday ewedde era kuba nti afuna air ticket okuba nti agenda kuba nti ajjanjabibwa bannamakindye mbasaba honorable Sewanyana meya Mulyanyama ne bannamakindye abakristu mwenna mbasaba mubeere nga mu kyalo ono abiri nga afuna tiketi omwana agenda abeere ngajjanjabwa tani katagemanya mukama abankumi programu embuga ngenda kubanga nkwebaza okuba nti okyekumirako olunaku lwali tuli wano mu Makindye era nga tuli wano ku St Agnes abagimanyi wano mu Makindye era nga luwo omukyala era nga musabi mukukuti wa kitundu kino eno era nga ayina ensonga zezagala okuba nti atuyitiramu ayina obuzibu ye nga tebuli ku ye wabula ku mwana gwe yazaala mugwe yamuwa ne yajjanga ayina obuzibu era nga ayina obulwadde bagenda okuba nga tuyitamu naye ekyesanyu nti ayina abavudde ku bamukwasawo kuba nti bagenda kuba nti basasula biru z'eddwaliro naye obuzibu bukyali wamu nti ayagala okuba nti omwana agenda kuba jjanjabirwa
kutanda misala amalanja era agenda kuba agenda mu buyindi alina okuba nga afunye obujjanjabi obwenjawulo kuba nti naye bambi afuna obulamu. So obuzibu bwalina buno bwatugenda okuba nga tuwuliramu ntegeddeko yetaga butasi kuba nti ayafuna ticket egenda okuba nga emusitula okumujja e Uganda emutwala e Buyindi ye wamu ne mutabani we oba n'omwana we. So kati katuwuliremu ku nsonga ze nabi mukitegeere kimwetako kuba nti afunira era nga mutobosomuto okuba nga mumuyamba nga muze nga mutuyamba bera abantu bangi mbebaza okuba nti muze mukwata kuba nti babeera nga bayambibwa. So n'omukyala mbadde nsaba tuveeyo naddala abantu abasabye w'ekitundu kino eno aba St Agnes mbakubira omulanga nti muveeyo mubeere nga muyamba mukyala kubanga muntu munnammwe era nga munnammwe mukkiza munnammwe mu Katonda era nga musobola okuba nti mukwasizaako naye asobola okuba nti ayita mu mbeera eno. Mbadde nsaba oyanjira abalabi baffe obeeyanjulire amannya go n'ensonga tubirimu n'ensonga z'omwana obulwadde bwajja butya ki ekimusumbuwa era otambuddeko wa bujambi ki bw'ofunye ekikyo kiraga okuba nti ofuna. Amannya gange mpitibwa Namata Agnes nainze maama w'omwana ono Mugera Asha. Mugera Asha yazaalibwa nga mulamu bulungi nga talina buzibu naye bwe yali aweza emyezi nga 8 awo n'atandika okuba nga yali mwana munene nnyo naye n'atandika okubeera nga tongere ku ddoboozi n'atandika okubeera nga akendeera mu sayizi naye tetwamanya buzibu ki bwe bwava. Netuba nga tumutwala mu famasi nga bamukebera musujja biti nga bamuwa ddagala lya musujja nga tujjanjaba naye era nga takyuka. Yalwawo n'okutambula yatandika okutambula mu mwaka gumu n'emyezi nga 7 bwe yatandikira okutambula naye era n'okutambula twasookanga mukakabukaso okutambula bwe tumukuba ku busubi asobole okutambula. Kati bwe yatandika okutambula n'afuna obuzibu bw'okussa ng'abeera assa bubi nnyo 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 bw'atambulako wano nawali ng'abeera assa bubi nnyo 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 nnyo. Ne tumutwala era mu ddwaliro ne batugamba nti alina obubeezi empewo yamuyitamu ne babeera nga bamuwa eddagala naye era nga takyuka. Kati waliwo enkuba we yatonnye nnyo nnyo n'abeera ng'ayisibwa bubi nnyo ne tumutwala eyo mu Kitoolo waliyo eddwaliro baliyita St Lucia era Dr. Harule n'atugamba ono omwana alina obuzibu alina sayinzi z'obulwadde bw'omutima n'atuwandiikira ebbaluwa etutwala Kisubi n'atugamba tugende Kisubi bamukebere ne tugenda Ekisubi ne tulaba pediatric waayo n'amukebera n'atugamba omwana alina ekituli ku mutima alinako n'omusu w'omufundo ogwetaaga okugaziya. Kati kuba twamusangayo ng'alina abalwadde bangi be yali alina okukolako n'atugamba tujja kuddayo nga wayiseewo wiiki emu tukime ripooti. Bwe twaddayo okukima ripooti n'atusindika e Mulago n'atugamba tugende n'e Mulago Uganda Heart Institute nayo ne tugendayo e Mulago nawo ne baddamu ne bamukebera buto nawo ne bazuula obuzibu bwe bumu nti alina ekituli ku mutima obulwadde ne babuyita toofu. Omwana no wetwogera alina emyaka emeka? Omwana agenda kuweza emyaka 3 guno omwezi gwennyini. Ntegeddeko nti olina abantu abavudde okuba nti bakuyambako okuba nti omwana afuna obujjanjabi era mbanye nsaba tunyonnyole be baani abo wabafuna otya era mutuuseewa nabo. Bwe twali nga tuli Ekisubi oyo pediatric waayo yatuwandiikira ebitongole bibiri yatuwandikira Love Without Boundaries ne Action for Disadvantaged People. Kati nali ntandise okupostinga ebifaananyi by'omwana ku Facebook ne mu groups ez'enjawulo. Kati waliwo group gye nalimu waliwo obi wange munnamawulire n'andagirira ekitongole bakita Action for Disadvantaged People ng'olwedde n'eryo Ekisubi baali bakiŋŋambyeko. Kati nampa n'ennamba y'oyo omwami executive director wa Action for Disadvantaged People bamuyita Mwami Saalongo Ntambi George. N'angamba ngendeyo ku kitongole n'omwana n'ebbaluwa ne ngendayo ne mbawa kati ne bankuba ne banteeka ne mu mawulire agaabukedde ne banteeka ne mu mawulire n'angamba tukwatagane tubeere nga tulaba nti omwana bamukola ki bamutwala n'akolebwako. Era nempita mikwano gyange ab'eŋŋanda ne tusondasondayoko ku ssente twasondayo bukadde bwali 3 ensooka n'empaayo ezo ne tusondayo n'endala ze twajjako eza passport okuprocesinga passport era ab'ekitongole bannyamba okuprocesinga passport eryange n'ey'omwana era
kati sofa kiki kyemwakafunawo era nga kikyeweetaaga okuba nti omwana agenda okuba nti ajjanjabibwa? Omwana kati embeera yesi ya mulembe naddala ng'enkuba etonnye abeera yeesika buli waakaba yeesika nnyo n'alalambala bw'ati n'amala n'azirika. Kati oyagala abalabi Best TV bakuyambe batya? Bakuyambe muki? Ensonga ki gy'osinga okuba nti bossaako essira nti singa bankwasiza ku kino bijja kuba biteredde ng'omwana agenda kujjanjabibwa? Kati embeera eriwo kati ab'ekitongole bo bali willing okunnyambako okuza eddwaliro naye kati twetaaga ssente za visa air tickets n'eza upkeep. Mubalabala mu ssente zo ziba ssente meka byonna ebiwamu byeweetaaga okuba nti oyambe visa upkeep ne ticket? Bangambye noonye obukadde nga 7. Okay. Yes. Kale mbadde nsaba otune mu kamera bulungi okoole oba osabe bannayuganda bonna nga otandikira ku basabi b'osaba nabo banno wano bwe tuli ku sinzizo lyammwe ya St Agnes obannyonnyole bulungi era obasabe basobole okuba nti bakutegeera. Ngenda kuba nkusaba oza wano ne masiki obeere ng'ojja kuba bakwetegereze bulungi bakulabe obeere bonna obayitiramu obulira ensonga yo. Saba bakristu bannange mwenna wano ku St Agnes n'abo abalala bonna eyo mu Uganda yonna badde nsaba kunnyambako ku mwana ono ali bubi embeera yesi ya mulembe badde ngezezzaako okulwana ennyo okulaba ng'omwana ono akolebwako naye nga bwe mulaba nti embeera ya lockdown abantu tebalina ssente bonna abali basuubizza tebakyalina ssente ate obudde bugweddeyo bali baatuwa emyezi 3 emulago naye kati obudde bwaggwayo. Nsaba kunnyambako nfune eza visa air ticket ne upkeep omwana akolebweko ng'obudde bukyaliyo kuba kati ali ku ddagala naye eddagala terikyamukolera lyamusobako kati terikyakola tulimuwa naye ate era tewaliwo njawulo. Weewaawo ngenda kusaba buli omu yenna banna yalaba programu eno ey'embuga natandika n'abantu mwenna abasabi ab'essinzizo lino lya St Agnes muve muyambe ku mukyalo ono wamu n'abakulembeza b'ekitundu kino Enyemakindye Haji Ali Mulyannyama omumeeya omulonde ow'ekitundu kino nkusaba ove obeere ng'oddukira omukyalo ne ba MP mwenna ab'enjawulo